yokuba nti yokuba demonstration egenda kubira mu Bungereza inaku z'omwezi mukaaga omwezi ogwokutaano inaku z'omwezi mukaaga omwezi gw'omusanvu 2024. Alright. Keko akalango akasooka kanzeeko nakano kuba tuyite mu bwangu nnyo. Alright. Kana kalango kagenda kumala olunaku lw'akusande ntandike n'akalango akapya. Wenna atandaba kuwandiisa oba kubuuza ku conference eno egenda okubeerayo mu ggwanga erya Canada nga omulamo gwayo eyitibwa the third annual gender based violence ngeri nja kubeera nga n'okusoma 29 omwezi ogwa November 2024 ekumekerezebwa nga n'okusoma mwezi lumu December 2024. Omulamo gwa guyita gender based violence and intersectionality ejja kuteekebwa mu Toronto ku airport Marriott Hotel 901 Dixon Road Toronto on M9W 1J5. Ngoyagala okumanya bisingawo ku conference eno ojja kubira omukyala Dorothy Kajumba kafulumu kuteeka semina zino b'emisobo mu ggwanga erya Canada ku simu ye ey'omungalo kasalaba emu mukaaga nnya musanvu 92290340 kagiddemu mu 4040. For more information about this conference, please contact the organizer, Madame Dorothy Kajumba, on her mobile number. You can get her either on WhatsApp or on direct contact or direct call on +1647 929 0340. Ojja kuba ng'omufuna akunnyonnyole ebikwata ku conference eno ng'akalamu kana akeno conference kakoma ku lunaku lwa Sunday, then tutandike n'akalake n'abataddeyo ku lunaku lwokusatu kengenda nako okuyisa wano. Alright. Kati mwenna atabasuubira okwagala okugenda ate mu omwaka ogujja kano ke kalango akapya akaliko nako mukawulirize bulungi nnyo. Kano kakomyo second round oba second edition. The International Conference on Ending Malnutrition 2025. Theme Better Nutrition for Better Lives. Second edition. Ejja kuba etegekebwa mu Woodbine Banquet and Convention Center, 30 Vice Range, Boulevard, Ecto on M9W 7F4. Ngejatengera mwezi 17 ekomekezebwa na kusoma mwezi 18 January omwaka 2025. Omutegesi ye mukyala Dorothy Kajumba ngayita mu kampuni ya Extreme Music and Events. Esimu ye yali gyensomye okujjako obongerako ey'okubibaka zino zonna kanzisoma bulungi muzitegeere ez'akalango kano. Osobola mufuna ku +1647 929 0340 oba ku ndala era eri +1473 259 6031 osobola okubanga oyogera naye akubuulire kiki ekyetaagisa okweyunga ku conference ey'omwaka ogujja 2025. Kano kongera kateeka lw'ensonga nti kakyali kapya ku mitimbagano gyange gyonna. Kati obulango tuba tubukomezaawo tuba tugenda mu kiggulalugi then tutandike firimu eya leero. Alright. Nga bulijjo nsooka baza mwenna ba comrade ne bannayuganda mwenna gye muli abali mu diaspora abali eka mwenna abakola video ku TikTok ku Facebook abakola discussion mu WhatsApp groups baganda afe mwenna abagwanga mujje abali ku ground e Kampala. Mwe bali kola mulimu gwa kubanja Ssaabasajja Kabaka temujjango okwo luyalwa mu nnyindo olwekula wekka. Sisobola kuleka bebaza mwenna abeekalakaasa bali mu America wawa bali mu Europe mwenna mbagala nnyo. Kati ekiggulalugi kya leero njagala kigenderera bannayuganda mwenna abali mu Uganda nga saawuddeemu muntu yenna naye okusingira ddala njagala kigende ku bantu abawangaalira mu Buganda. Kuba Buganda ekyaza oba ebeera n'abantu bangi abatali Baganda bokka nga bawangaaliramu. Nti ebiseera bisinga ebintu bingi ebadde bigenda mu Buganda nga bisiriikiriddwa wansi nga tebyogerwa. Naye ku njegeene yagwawo taatani kubanja Ssaabasajja Kabaka ebintu bingi bivuddeyo byogerwa byemwali temumanyi byemwali mumanyi ebyali bikwekeddwa ebijjiddwayo. Yensonga lwaki tubagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu wattu n'owunzika ng'oyamba ekkiriza nti ebintu bivaayo kati mubiwulira bulungi nnyo live and kicking ne mmanya ani mukyamu. Mu kiggulalugi kya leero ngenda kukijja mu lugero olugamba nti eryokanga n'entonya ne tulaba ensiisira bwe zenkana omyoyo. Olugero olwo nalo bannyonnyola dda bulungi nnyo nti muyinza okuba nga muzimba ensiisira mu lumbe oba mu kiyo kintu kyonna nga kirimu okuzimba ensiisira.
buli omu okumanya ensereka ye okuggumiza ensiisira ye nkuba olutonya ensiisira yonna eyisaamu amazzi kitegeeza nti omuseresa aba yasereka bubi oyo aba yasereka obulungi ensiisira eba tesobola kuyisaamu mazzi kyovula baga nti eryokanga neetunya ntulaba ensiisira bwezenkanya ki emyoyo olowooza okuba nga olaba ensiisira nongi kungulu naye nga enkuba olutonya bweti amazzi gayita mu buyisi ensonga lwaki tugenze mu kigwalo gikyalo nga kisinzidde mu lufumo olwo nti eryokanga neetunya ntulaba ensiisira bwezenkana emyoyo mu kigwalo gikyaleero nkoza nnyo okukozesa ekigambo kino lwaki nti fenna abantu abadde babeera ku social media n'abeera bawulira mainstream media okusingira ddala mu Buganda mubadde mubuzibwa ku nsonga za Kabaka era nga abantu basinga obungi tebaagala zoogerako naye olw'okuba nti Ssaabasajja Kabaka bamuwamba era aliyo gy'atunuubulizibwa mu ggwanga lya Namibia mutegedde bingi nnyo abantu sekinomu gye bazze bawa endowooza yaabwe ne boogera ebigambo byabwe n'abalala bakyabuzibwabuzibwa naye nga bagira ne bazuukuka mutegedde bingi nnyo mu kino ntegeeza ki mutegedde baani abali mabega w'emivuyo egisaanyawo Buganda nga beefudde nti baami ba Kabaka babitiibwa kumbe balina bye batambuza ebyabwe essaawa zino abeeyita bakungu era babitiibwa Emmengo bali mu kutambula ng'abaano bako kyalo ku kyalo kusaza ku ssaza gombola ku gombola kyalo ku gombola ku gombola muluka ku muluka nga bakuba enjiri nti abantu baleme kwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka naye nga babuuza kimu mulowooza babanja Ssaabasajja Kabaka balalu lwaki mutukinako tugaana okwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka era bavaayo buggo kino kireetedde abantu okutandika okwekengera abantu abali Emmengo nti abantu bano bandibanga balyake era nga balina olusaanyawo Buganda olw'ensonga nti wabawo ensonga ezisimba Abaganda n'abantu ba Kabaka bali ku mataka bagobebwa abaana beeyita abakungu ab'ebitiibwa tebavaayo wadde okulinnya ku kitundu kyonna ewagobeddwa oba wasendeddwa Baganda ku ttaka wabula ate ekya Ssaabasajja Kabaka ng'ate okwekengera si buti ensanafu etambula egaludde Abaganda bavaayo okwogera ku bulamu bwa Kabaka ne bagaana okwogera batambula luggi ku luggi baga Abaganda obutayogera kitegeeza mulina kye mukweka akatali kabbe wattu amagumba olyosula mu mulyango kiki kye batambuza beeyita bakungu ne minisita ba Kabaka abamayiga nga mugenda mu kubaakuba ku bantu baleme kwogera wano kijjeeyo obuvunaanyizibwa n'okutegeeza abantu nti Kabaka yali yawambibwa dda wadde yali tannagenda buwaŋŋanguse nga bamutuulako era abantu bangi nnyo abadde balinanga okulaba Ssaabasajja Kabaka omuli abalangira abambejja omuli abasajja b'amasaza omuli mikwano gye omuli ne bajjajjaffe abakulu b'ebika nabo baali baatuulibwako dda ku nvuubo nga mayiga ne kagulupa kali Emmengo bamafiya bamamira eggwanga Buganda ne balisaanyaawo nga bagamba buli omu sirika tuyogera kubanga yenkola yaabwe eyabasibira mu bbwa abali mu Parole State ey'Emmengo kikibadde ekigwalo gikyaleero njala tutandike vidiyo y'olwaleero. Alright. Leero ntandikire Emmengo ntandikire mu general information njagala comments nyazo kazimala ntandikire Emmengo oba nsembyeyo Emmengo njagala comment 5 mwagala general information mwagala ntandikire Emmengo mbalinze dakiika 5 mbodde dakiika 2 zokka nakalaba Emmengo 2 Emmengo 3 Emmengo 4 Emmengo 5 ye abaana ate bayagadde nnyo Emmengo alright kale no problem katandikire Emmengo muwangudde temwasa keyboard muwangudde Emmengo ewangudde katandikire Emmengo bwe tutandikire Emmengo mwagala kutandika kuwulira luddawa kanziremu akayivu wano loza katandike wano mwenna abanda bakunaku olwokusatu bwenna jja ne bagamba naye ate kiba kikyamu nnyo obutakuba kantu kano kuba akantu kano abaana bankoberedde akantu kano kansoke nkayise nga bwe mutegeeza bannamu musharinge video nga muyita bannamu kansoke nkuba akantu kano kaba kaddakiika emu kuba kankwata mu babiro bambi abaana bano bankolera akantu musharinge video tulyoke tutandike amazima tumisinga Kabaka waffe yanga tuulya tumisinga ebitenkanika Obuganda ugase n'abantu abalala bangi nkuyanja ab'enjawulo ab'endimi ez'enjawulo bali ajasi bagala kuba nga balengera Kabaka because Kabaka bwe tuba nga tumulizeeko eddoboozi lyaffe amazima essanyu bwe litandika okuba nga tuwulira era ng'ebbanga ly'amazzi nga amazima tetumuwuliriza amu emitima kati ssaawa zino gisobodde okuba nga giraliikirira amu tuwulira nga just we are heartbroken because nga tunaakulaba Kabaka waffe era nga bwe tuba tuwulirize ku kigambo twandibanga tusaba amazima tusaba tuwulirize ku Kabaka waffe wa Buganda buli omu asobola okuba nga amazima ga Katonda gakkana buli omu asobodde okuba nga awulira buli kimu nga awulira essanyu naye nga ssaawa zino twagala kulaba Kabaka tusaba just mu ddembe mu bulungi amazima tulabe Kabaka waffe
mwana yankolera akantu ako ndowooza noono muzeeyi koloboza kamuyiseewo tuleke tutandike bulungi musharinge video kwebaza webalinyo webalire ddala ssebo nga kabaka bwe yasobodde okulabika nga akukubira essimu n'atasobola kukubira abasajja beffe abawulira nga emitima gitukubagana nga twagala okulaba ku mutanda n'otugamba yakubidde essimu ssebo bino si bya bufuzi enkwe zaava dda mu buganda togera ne jjajja wa ssaabasajja Muwenda Mutebi yali awambiddwako nga nabaali bamuwambye baali baganda kye twagala kabaka atuulire ku ddoboozi lye n'eso si kutugamba nti yakubidde gwe essimu ffe tunaamanyira watu otulimbye oba totulimbye soba wekitiibwa Katikkiro twagala kabaka tetulina kirala kye twagala ssaabasajja makulu nnyo olucucumpologoma ya Buganda abaava Namibia otugambe tuwuno n'ebyokutugamba nti yakubidde essimu era ogiwulira wekka ye maama bani b'obuzaabuza afukaana aba twagala kabaka omuyindi yakola muzeeyi koloboza nkutumiddeko wonna wooli obyali bisekera naye omuzungu yakola muzeeyi koloboza wonna wooli nkutumiddeko abakuli okuva geetundu byakutumidde gwe asinga mu kintu kino osinga bangi abataayaaya alright katutandikire muzeeyi koloboza tuli bizi muzeeyi koloboza atatusesa busesa. Alright, katandikire wano. Radde tulibusa kuda ku radde lwakusatu nenzija nenkola video nembagamba nti munteekateeka namutaayika eya Yoseri n'akabinja kak'Abanyarwanda engeri gye bakyamu Buganda teyagimanyi era basaanyawo ebyafa bya Buganda byonna basaanyiza ebintu bya Buganda byonna mwe batuuse n'okuba nti bajjawo ekibumbe bya Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa okubijja ku luguudo Speak ne ku energy ne Minister of Energy babijjawo nakikoze olunaku lwakusatu nembalabisa naye bugenzo kerwaliro nga KCCA eyisize ekiwandiiko nenga tewali TV tewali radio tewali munnamawulire yawadde information yeyo yabadde Lumbuye Broadcasting Service yasobola ku breaking information yeyo nga TV ya Uganda radio teri munnamawulire kebere CBS kebere BBS nga tewali yayogedde ku nsonga zaakojja ebimu bya Ssaabasajja bya Ssekabaka Muteesa mu kibuga wakati KCCA ne Mayiga na mu abantu abali Mmengo tukimanyi nti muli basajja Banyarwanda bwemba mwagala kusanya byafa bya Buganda nga nannyini ttaka Muteesa mumujja ewantu wali designated nga ekintu ekyo ekimube kyali gazetted mwene mujja mutegeera nti mulowooza nti abantu bategeera bategeera nze nasosobwa information eyo kansokenza nnyo obutambi obwo then ndyoke tusimbule video nduli ogenda kunyiiga omwebala abasajja balina akamanyiiro obutambi buno mbadde mbutadde kumpi wano mbubaddire mu bulayi bulungi nnyo kuba nze nabukoze ku lunaku lwokusatu nga teri yabukozeeko yenna yena obuluwa habubuno wano nze nasosobolaga ekifaananyi kino nembaga nti ekifaananyi kya Ssekabaka Muteesa bakijjeewo bulungi nnyo wali ku Speak ku Grand Imperial Hotel kiikyo nze nasosobolaga information ku lunaku lwakusatu ate weewunye kawungeezi nga tewali TV kebero radio yasobodde kubagamba information eno nze nasoso gibagamba nembalaga ne video mutegedde bulungi kati olwaleero kino TV kyabwe eky'Emmengo kigambye bwe kiti bibino ebyo biwandiise wano obira bulungi nnyo bawandiise bati ekitongole ekivunaanyizibwa ku kibuga Kampala Capital State Authority KCCA ekitegeezezza nga bwe kyakkaanyiza n'Obwakabaka bwa Buganda njala sooka babuuza njagala mumbuulireyo ku lukiiko lwa Buganda olwasembayo waliwo ekiteeso ekyajja nga kiraga nti ekifaananyi kya nannyini ettaka eryo Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa bagenda kijjawo mwawulirawo oggulire ku CBS oba ku BBS nga bayise eggulire nti olukiiko lwa Buganda yakkiriziganyizza okusengula ebibumbi bya Ssekabaka Muteesa mu Kampala wakati
mbabuuza mu bantu banga bali kuno mwawulirako olukiiko lwa Buganda nga lusoma ebbaluwa eyo oba CBS oba BBS oba omuntu yenna mu Uganda ng'asoma ekiwandiiko ekyo tekiriyo. Lwaki BBS ekiwandiise kitegeeza nti bano bali mu nteekateeka esaanyawo Buganda ne ligase ya Buganda. Tugenze mu maaso nti KCCA yategezezza nga bwe bakkaanya n'Obwakabaka bwa Buganda okusengula ekibumbe kya Ssekabaka Muteesa owookubiri ekiri ku nkulungo eriraanye Speak Hotel mu Kampala. Mukiteekemu mu kifo ekirala okusinziira ku KCCA. Kino kikoleddwa okusobozesa enteekateeka z'okutereeza n'okugaziya oluguudo wekiri. Ndowooza mutegedde kati ekiri Emmengo. Kitubagamba nti mubeeremu n'obwongo. Nze navaayo n'enfulumya amawulire ago ku Lwokusatu nga tewali n'omuntu yonna agoogedde. Kati mutegedde kyo kigenda mu maaso mu Buganda. Era mubuuza. Era ojja kubuuza omuntu wa Buganda yenna omubuuze owaayi kiki ekyagenda awo nga teri akuddamu. Alright. Kati nga bulijjo mbawa current information ne mutegeera. Nessanyu bategeeza oba mbategeeza olwaliro mmwe abatera okubeera mu byobufuzi babuuza ebibuuzo n'abaagala okumanya current affairs across the world. Olunaku lw'eggulo eggwanga lya Bungereza lyalonze akalulu era ogenda okukakkana nga Conservative Party ebadde efuga eggwanga lya Bungereza ng'ekulembera omukulu Sunak Omuyindi yakubiddwa mu binnyo era ekibiina kye bayita Labour Party ne kiwangula obuyinza era kati nga Prime Minister wa Bungereza ompya aliko essaawa zino atannalayira oba nga agenda okukola gavumenti ye bamuyita Keir Starmer ye Prime Minister wa Bungereza ompya. Tebakulya ssente olwaga nti Sunak ye Prime Minister wa Bungereza, tebakulya ssente. Oyo ye Prime Minister wa Bungereza omupya bamuyita Keir Starmer. Omulabe oyo ye Prime Minister wa Bungereza omupya. Yoyo Prime Minister wa Bungereza omupya. Muyinza okuddeeyo ne bakulya ssente ng'owooza simanyi Sunak. Omuyindi baamuggyeeko dda olw'emivuyo gye yakola emiyitirivu ennyo. So kati Labour ye yazze mu buyinza oluvannyuma lw'okukuba ekibiina ky'Abaconservative bubi nnyo mu kalulu akabaddeyo. So ne bakubuuza ekibuuzo gole muli mu debate omusibye ensimbi zammwe. Prime Minister wa Bungereza omupya ye Keir Starmer ompya. Osobola okugaya ekigambo Starmer nga bw'okiwulira Starmer mu Luganda naye nga kino linnya Starmer liri mu Luzungu. Starmer. Eya Keir kiri Keir yo Prime Minister pia manya gabiri. So tebakulya serezo nga buli muzaala simanyi nga atowooza mbu ate ye Sunak. Sunak zagenda ko bijja byajja bombe asoko balabako tugende mu maaso. Kati katandike information eyatulese mu butongole olwaliro nga tuli Mengo. Tusoke tuyitemu Mengo then tulyoke tudde bulungi nnyo ku information eri jeno. Alright. Tutandikire tuddawa. Katutandikire wano. Nzamwagala kumanya ebyabataka buli kimu kiina wano batusookere wano. Wasanya Charles Peter Mayiga Sano gamulengejja afutubadde ku Buganda Emmengo gy'obeera nti oli ku malaalo g'abagenzi abaali abantu ng'essaawa zino balabanga abafu gye baliko gy'otuusaako engalo mu ggwanga erya Bungereza. Kati ndi wano tegeeza Abaganda nti ekiri mu Buganda naddala mbulanga Emmengo kitokota ssekisaanikire. Owerimu yatema ku waabiri nti jangu weerolere. Munnange mu lukiiko olwali Emmengo lwasembayo Mayiga mwe yagamba nti yafuna essimu okuva ewa Kabaka ng'amukubiddeko mbw ayogedde naye ebyavaamu abitegeera nti n'essimu eyo yagyekubirako ennyini n'ebigambo ebyayogerwa byali biwanvuyirivu ng'omuvule gw'omu lutobazi olw'ensonga tekwaliko nnyini bigambo ebyo birabyayogera. Mu miitingi eyo lwagivaamu waliwo okwasaganya n'okwesika ebitogi wakati wa Charles Peter Mayiga Sano gamulengejja afutubadde Emmengo ne mubbi munne nga bagamba nti Sitaani alina effujjo bw'alaba ayidde gwagoberera. Olwamala mu lukiiko olwo ne yeesiga ofiisi ye mu nkubo za Bulanga omwo mwe beekwatira ebitogi ne mukulu munne mubbi munne Kiwala Bimale ng'entabwe eva ludda wa. Entabwe yava ku kino nga buli omu alumiriza munne okuba nti ayeekera munne babasuuze omunyago oguli Emmengo. Kino baabawula bwawuza oluvannyuma lwa buli omu okugira munne emmundu zino zibasitola nga buli omu ayagala kuyisaamu munne amasasi. Nga Wasanya Charles Peter Mayiga agamba nti abantu abamuyeekera n'okulwanyisa obukulembeze bwe Kiwala Bimale yabasasula
ne chole na muganti gwe ero badde osasula abantu mu Buganda okunkuba ne ku social media ne ku TV zonna okwetola ensi yonna eri abaganda ng'osiga ettome ku linnya lyange nabagambe empoza Buganda zasituka bulanga babbi batandise okulwanira mu banka gye bagenza okunyaga manya nti ekikutobodde ekigenda buta kyokka go balwanira eyawa obuyinza ali musajja tobamuwamba bo bali bagala kwekuba Yugayo nga batasizza okubatawula mu kulwana kuno kwaliwo nga buli omu alangira munne ebisongovu olwavaawo wayitawo ebbanga mpawe kaaga wasanyako Charles Peter Mayiga n'abinyika mu nsuwa neyoolekera eggwanga lya Amerika essaawa zino gyali gye yeekwese gy'atayagala dde omulema amulabeko ng'ali ku mission enneekusifu mission esooka eyamutwala mu ggwanga lya Amerika yeruwa esookera ddala yeeno omwami ono bwe yali bw'amala okukola emifuuyo gye gyonna yafulumya eyali akulira okuuma Ssaabasajja Kabaka kubayita Captain Sempijja n'amuddusa mu ggwanga n'amutwala mu ggwanga lya Amerika kati kyatwala mukulu ono mu Amerika ekisinga obukulu yagenda kusinkana gurupu zaabwe eza Buganda abasajja ba Kabaka naye nga doza political structures oba structures za byabufuzi tezikolera Mengo babenga batandise okutambuza ebyobufuzi byabwe mu ngeri y'okutambuza Mpogade Mapuga yesongola kimolera Mpogade Mapuga yafuna conversation oba gye tuyita call ku Voice of Africa okuba nti yeyogerako ne Voice of Africa eri mu America y'omu ku mulimu ogwa Tutemayiga ensonga eyalinga ey'okubiri Mpuga yagenda kusinkana musajja ono Captain Sempijja ng'amugamba mukulu byaliwo manyi nti mu America ali eddembe y'okwogera byewakola wabikola nakuwanga ebiragiro naye wakolanga ebibyo ekisingako togeza n'osubula ekigambo kyonna ekikwatagana ku nsonga z'omanyi ku bintu bye tubadde tukola mu Buganda ne bye twakola ku Ssaabasajja Kabaka y'ensonga lwaki Mayiga akyali yafumbirira muvubuka oyo amugambo waayi togeza n'oyogera kubanga amanyi mu America waliyo freedom of speech ate omuvubuka ono asobola okuvaayo n'ayogera ebigambo so Mayiga yagamba omuvubuka please tonvaamu toyogera bigambo byonna so bali ali yafumbirira mukulu oyo baleme kwogera bigambo byonna era y'omu ku bantu balina okusinkana batandika okwogera ensonga ezo olw'ensonga akimanyi nti information eno singa omukulu ono Captain Sempijja afulumya information yonna kyandiviirako Mayiga okukifuuwa ng'akizza munda olw'ensonga nti ebintu bibaakola ne bamukozesa byali bingi nnyo naga nti information ero efuluma esobola omuyisa obubi ku nsonga nga bwegenda nti abantu bakyamulamu essubi kumbe abatu bamuvaamu dda buli kimu kigenda mu maaso alright kati kansoke episo nakano Munnayuganda yenna gy'oli waliwo emboozi etambulira mu WhatsApp group waliwo emboozi etambulira ku masimu n'ebiboozibozi naye ngenzo okukola okunoonyereza ng'abaaka bano batambuza information nti Ssaabasajja Kabaka yafadda Abaganda musirise abantu bano babakozesa okutambuza information eno mu kugitambuza bapika omukka oba omuliro mu Baganda bave beekalakasi nenga bagitambuza baakabano era information etambulira mbaakabano olw'okuba nti abaakabano bate bakolamu n'abafu abantu bannansi bafulumya information eyo banyabo ne bassebo abasajja ba Kabaka n'abazanja ba Kabaka njala bagamba Ssaabasajja Kabaka gyali mu ggwanga lya Namibia gye baamuwaŋŋangusiza nga baagala omutemulira yaafiireyo njala bategeeza enduulu ze mukubye n'okubanja ko muli mu kukola ye life support ya Kabaka kwali nti akyali ku nduulu yammwe otherwise bandibadde baamukwata dda akabbali bamunyiga naye enduulu ze mukuba okwekalakasa abaluwa gemuwandiika video ze mukola buli kimu okwetola ensi yonna y'ensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka wali kubanga mu planning yaabwe baali tebasuubira Ssaabasajja Kabaka ayingira ogw'omusanvu era baali bakimanyi ajja kutegeera nti ali Namibia baali tebakimanyi nti sisitimu yaabwe y'okumusuula eddalo gye baali bategese tujja gitegeera buli kimu mukikuba ne mukisaanyaawo wuuyo twagenza okukomekeza nga baleetedde mu AI nakyo mukikubye mukisaanyizaawo batuse n'okuleeta engege zino zizi mususu naye gyeyogere nga byeyogera tebikwatagana n'erinnya mpale za Mukama Museveni kati mbategeeza musigale nga mudimandinga Kabaka mmwe life support ye mmwe mumuwa obulamu we musiriikira mu kiba kitegeeza nti Ssaabasajja Kabaka muvuddemu mu bulamu oyambanga nnyo omuntu ng'omuyamba ku lwa Katonda tomuyamba kusula kusasula
yambanga omuntu tomuyamba ati agenda kusasula muyambe Ssaabasajja Kabaka nga mukubendulu muwandika abalongo balimo baliretera ekyo mu kitegere kinjala osooka okukola ki okujjawo kati omutwe omunafu video eno sooka ogyesonyiwe nga gwe omutwe gwe gukwata mpola kubanga wano wendaga weetaaga omuntu ng'obwongo obukola bulungi nnyo byengendo basomesa n'obategeeza wano wetulaga mu bufunze video etandise Crocs nabategeeza nti okuva mu 1996 Museveni yateekawo bambega okubega Ssaabasajja Kabaka mu 93 ne Museveni na activating bambega okubega Ssaabasajja Kabaka pako kutukola mu mbere gye bagadde omuttiramu bali tebakisuubira nti social media eribaawo baligenda omuttira bali tebakisuubira nti ejja kuvayo abantu abaakapawala nga boogera ensonga nga bazino okuba bali tebakisuubira olw'ensonga nti mainstream media gye bali basuubira nti ejja bakola ekigambo kino nga buli omu asirise okutiisatiisa buli kimu naye like enough buli kintu kibeerako obudde bwakyo kati mainstream media ago mawulire mafuma kati tegakyaliwo abaana bali ku social media bateekako ssente zaabwe nga teri abasasulidde ne bakola kye balina okukola which is okay kati kansoke mbazeyo katumbage video ya Bwongo abamanyi ebyafaayo mujjukire nti Yoseriti Bahabulwa tutabayisira mutabani wa Kale kyensire temezede nsanga bisibe yajja mu Uganda ng'omunoonyi w'obudamu najja ne nnyina Esteri Akokondeha era obutuuze oba empapula zo kubeera omunoonyi w'obudamu empapula ze baazimukolyako mu Bulange Mmenga era empapula za buli abayokya Bulange eyo oluvannyuma Obote yagezaako nnyo okwagala okuleeta abantu abasobola omubegerako mwe yaleetera Abanyarwanda bamuyambeko mu kubega ne Museveni mwe yayingirira okufuuka mbega Museveni bw'afuuka mbega n'afuna n'okutunta okutendekebwa mu busirikale n'atendekebwa bulungi nnyo bw'amala okutendekebwa ate n'afuna ekirowoozo ekyokwagala okuyingira okulembera eggwanga n'ajja ng'akitandika mpola mpola mu kifaananyi kyenkusiigira njala kutegeeza nti tuddiringa n'omusajja wano mujaasi mutendeke tuddiringa n'omusajja Mbega senior spy tuddiringa naye tutya senior spy yasoma Soviet Union politics n'asoma politics wa Mussolini n'asoma politics wa Hitler nadda ne mukati neewogoma kati bw'amala osoma ebintu byo n'abimasitalinga n'ateekamu hatred oba obukyawe bw'alina ku Baganda nga bamusembeza ne gujja bagira mu bintu bye yasinga okusoma mwe muli ekigambo kibayita oba muli ekigambo kibayita divide and rule ebigambo biri bya njawulo divide kitegeeza yawulamu rule kitegeeza fuga oba kulembera divide them and rule them lwaki divide and rule Museveni gyakozesa 1 mu theory ey'abasajja ba Soviet n'abazungu bagikozesa buli lwobanga abantu bayimiridde ku cause emu oba bali united tosobola badifeatinga when people are united against one cause you can't defeat them the only way to defeat them is to divide them then after rule them oba mutegerekese bulungi nti mu system yawula ofuge system eyo ejjawo obumu bw'abantu singa basazewo okwegatta n'omuzungu system eyo y'abantu okwegatta tajagala alina okulaba ng'afuna ekintu ekibaawula yasooka akole kyayagala kati mu system ya divide and rule Museveni gye yakola nakati gyakyakozesa byengenda obbanyonyola byonna kati mwagala kuwulira kino ekyabajjajjaffe abataka bagenze kati bwe muba mmaze basomesa ekigambo kya divide and rule Museveni kyakozesa ekisooka Museveni tayagala biteredde kyekisooka ekyokubiri Museveni mu system ya divide and rule muyinza okuba muli abantu 5 mwenna n'abatuma ku mission emu naye mwenna mugenda ku mission emu making sure nti buli omu amuwa
equal rights naye ate nga buli omu alina assignment yanjawulo ku ya munne to the extent nti mugenda okutuuka eri ku mulimu kye mugenda okukola buli omu ng'alaba nti yasinga munne ekivaamu kulwanagana ate emala okulwanagana ate buli omu aba alina okumakinga sure nti alipootinga okwawula enjawukana yammwe gye mulina ku mulimu gwe batumyemu kati ye naaba ng'ali omuntu omu afuna information okuva mu bantu bataano naye nga bagende ku kintu kimu nga kibaawuddemu kati ye n'atuula n'amanya eyo n'ogifunye mwe ne mwekyanga ne mweyawula ye nga mwenna mugenda kulipootinga ku muntu omu gumuddiza information ye awo asinga okukolera tayagala bitegedde ndowooza muntegedde bulungi oba kankiddemu katugambe muli abantu bataano buli omu n'amuwa ekyokukola naye ng'ekyokukola ekyo ekintu eki kimu buli omu n'amuwa amaanyi kyenkanyi naye ng'akimanyi nti okufuna kyayagala alina kubateekamu koodi mweyawule kati ye mu kweyawula kwammwe mwafunire ekituufu ku kye mwagenzeeko okukola kati Museveni waakola bw'atyo kati katusooke tudde Mengo already kumwe mwenda mwete mutegidde nti Mengo it's a parallel state Museveni gye yateekawo nga eriidingiddwa Abanyarwanda abeeyita Abaganda ne baggalira buli Muganda yenna ow'enkizo eyalina obuvuna obudde mu Buganda ne bapulesinga buli Munyarwanda alina erinnya Egganda sijja kubadda mwena bamanyi nabagamba 99% current abantu abali Mengo bonna Banyarwanda Alva macha amanyo okulanya amanyo okukola ki 99% bonna abantu abali Mengo bonna Banyarwanda wadde amanya balina ga Kiganda bw'amala okuteekayo parallel state yonna bagamba mukole buli kye mwagala as long as temuyingira mu politics wange as long as mukontrolinga buli Muganda yenna ow'amaanyi eyandibadde ajja okuvuga Nyanza Museveni ebyobufuzi byange byaki eby'eggwanga yensonga lwaki bagoba abantu ku mataka Mengo buli omu yensonga lwaki batta abantu Mengo buli omu yensonga lwaki Kabaka babadde bagenda mutta Mengo buli omu Museveni corruption nenga corruption buli muntu babbi esereze eggwanga buli muntu songa ate previous lwaki buvuddeko Wakatikira basookako nga batabannakola kintu kyonna bagoza Menge egambye ki tekikyali ye Mengo anda Mayiga mu parallel state Museveni yamuga nti kati gwefuga Mengo ng'okontrolinga buli muntu byafuze nda eyandibadde ajja okunnwanyisa mutontawala nga sijja kutabalanga kati mu system eyo ne mujja muvaamu omwana gwe bataategera Kyagulanyi najja kimuna kitabangula bw'amala kitabangula era mu system yemu nga tuyingira 2019 wenzijira ne program buli mulange Mengo netandika okujja information buli muntu n'agomwana lumbu yabadde kiki ennyo omwana ono kiki neŋŋamba inawenda bwe mumusito omutalaba information nevaayo Kabaka najja musajja atwembera yeeyo mbayitira mu bwangu kati Museveni okwagala okufuga Mengo na buli kimu akyeddize 1 n'akwata Mayiga n'amuteeka Mengo amukole buli kimu kyagala n'akwata Joyce Nabbosa Ssebugwawo n'amujja mu FDC n'amuteeka mu gavumenti naye nga naye alina same powers Mengo n'akwata abataka nabo n'abawulamu group says bili mu system ya divide and rule already Mayiga yayawulamu abamagombola nayawulamu abamasaza abalangira n'abambejja bajja abebika n'aba bulumu kiyemenga shwati menga giteeka mu kitu divisions okwawukana nga yasigala yafunamu kati wenjagala mbatuse wawa yasooka nawa Mayiga amaanyi n'akwata Nabbosa n'amuwa amaanyi nga Nabbosa akontrolingako Mengo kati mu kino ng'alwanyisa Nabbosa n'alwanyisa nani ng'alwanyisa ne Mayiga nga beekuba naye ate abantu bano beeraganga abatamanyi oba batalina bukuubagano naye ng'ate obukuubagano webuli kati Mayiga nga bw'agenda Museveni okubba ene Mengo talina gwawaako alya yekka n'abayaaye be
Nabbosa n'akimanya nti eri abantu abayagayagga okufuna ssente n'akwata ekibinja ky'abataka abaasooka n'abatwalibwa Museveni n'abapolota. N'esigalayo ekibinja ky'abataka abalala abayinkizo abateryankuzibwa ne basigala. Ebyaddako mwabimanya sigenda bibaddiramu. Tutuuse ku Ssaabasajja Kabaka bamuwambidde Namibia. Nabbosa addamu akwata abataka. Era Mayiga ng'akugatamanyi Nabbosa abataka batwala basaba nti bagenda kola Ssaabasajja Kabaka. Mayiga ng'akola ki? Ng'asirika. Tugenda mu lukiiko lwa Buganda. Musajja mukulu Professor Badjo Kateregga nti abantu abeesobola twandigenze tulaba Ssaabasajja Kabaka. Mayiga bwe mbona agenda ate ennyonyi tezijjule. Eyo division weeri n'engeri kwalaali. Kati abataka bwe bagenda Nabbosa bwe yatwala ne basabbo bagende balabe ki? Balabe Ssaabasajja Kabaka. Bwe bagenda Museveni baga ngenda bakolerako bawone permission mugende. Netunda netwogera Mayiga naga yayogera ne Kabaka yamukubidde essimu biki era bamugambya alina okusigalayo awo era bulungi nnyo. Olunaku nga terutuuka nga tebatusindikira AI Kabaka wa AI. Abaana abasoma software engineer abasoma IT ne software engineering nga tebakuba AI Kabaka wa AI nga tebamuyiwa wansi. Nga tebasindika bakufuluba enale mu enkwezenge nizijja zirwanirwaneko niziremwa. Wayitawo ennaku lumuloka ng'abataka tubalaba bolekedde e Namibia. Abataka batuuka e Namibia. Museveni yabawa ssente n'abasitula n'hoteri ennaku ezi 5. Abataka batuuka e Namibia nga bagamba kati tutuuse Namibia twagala kulaba ani. Jjukire Namibia eyo Joseph Ndawula. Mu Buganda mu system ya divide and rule Joseph Ndawula ye chief coordinator wa Museveni wa Mayiga wa Joyce Nabbosa Ssebugwawo. Kati obuzibu avudde ludda banjabo ne bassebo bajjajjaffe abasoyiro anti abataka basoyiro bajjajjaffe abasoyiro tebannalaba ku Ssaabasajja Kabaka ate era tebasuubira nti bagenda mulabako. Nkiddamu bajjajjaffe abasoyiro abataka kuva lwe bagenda kulinnya ekigere kyabwe Namibia tebalabanga ku Ssaabasoyiro tebamulabangako era ebitundu doozanga kinana ku buli 10 bayinza obutamulaba kubanga ennaku ze babasula mu hoteri zikoze eki ziweddeyo. Obuzibu buvudde luddawa obuzibu buno. Mayiga bamutwalako ekitundu ky'abataka ne bagenda muki ewa Museveni afuna akasajja ku mutima azimba obuli maawa nga Nabbosa afuna amayinja. Weewuunye lwaki Nabbosa naye teyagendera ku bataka bali. Soka weebuuze Nabbosa yali chief coordinator eya coordinate nga lwaki teyagendera ku bataka bali. Mbuuza gwe kyali wange ali kuno jjajja wange ali kuno taata wange ali kuno lwaki Nabbosa Ssebugwawo teyagendera abataka bali beyaga nti agenda bakulembera. Abataka batuuka e Namibia kiki ekyazzeeko owulira bulungi nnyo. Batuuka e Namibia David Wasajja Apuli Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja Agnes Nabaloga oba Agnes Nabawiiki Sara Kagere oba Sara Kafuti nga bawandiika omukuku gw'ebbaluwa nga bagusindika e Namibia nga balagira abali ku tiimu yaabwe akulembera Joseph Ndawula n'abantu abali aba City Mafias obutakkiriza mutaka yenna yazze kulinnya kigero bakola Ssaabasajja Kabaka waali ne waatudde. Okumanya Museveni musajja mubi nnyo ate era akyatta nnyo abantu nga n'Abaganda kwe bali. Mu State House kennyini nga Museveni kuno kwoli naawe n'owandiika ebbaluwa yennyini n'etuuka e Namibia ne bagamba nti tebageza era ne basinkana Kabaka yadde. Kati abataka bali mu bbanga Museveni amaze obalabisa nti tebakyalina mugaso kati mu system ya divide and rule amaze okukozesa akulietinze controversy
between abataka abaliyo, between Mayiga and his function led by Mayiga, David Wasajja, Agnes Nabawichi, Sarah Kafutu, ne Mayiga. Kati ataddewo kyetuyita controversy, differences, kati ye n'atuula wali nga kyembasomesezza wali nti kati ye yatudde wali omupiira gumulimu ngalo. Kati abataka essaawa zino abagenze Namibia tebalina kye basobola kugamba Baganda era batambulidde bukunya kubanga obwerere buzibu nnyo batambulidde bukunya tebalina kye basobola kugamba Baganda okujjako mu kuswala ennyo naye mbaga ebitundu ku 8 tebajja kula Kabaka olw'ensonga bo bennyini abasindiseeyo ate basindisa abaluwa gabagamba abo tebageze ne basaba okulaba ki mujjukira basasulidde hoteri ennaku mmeka ennaku 5 zigenda kuggwako bagenda bagamba ki already kati bo abataka abali Namibia bagamba naye kyekigenda maaso wano. Museveni yabavuddemu Mayiga abalaga nti yalina obuyinza ku Ssaabasajja Kabaka n'ani alaba Ssaabasajja Kabaka ku bbaluwa ezaawandiikiddwa nti they should get confirmation or authorization from Mayiga, and he said himself mu bbaluwa nti ye abagenzeeyo tabamanyi tebafunira okusa. Mu nkola ya bulijjo mu Buganda mu nnono omutaka tasaba lukusa genda kusinkana Ssaabasajja Kabaka. Era Mayiga abeera wansi w'abataka, abataka ebaddira ku badda ku Ssaabasajja Kabaka. Kati olwo batandise okufuula abataka bali ekitalina mugaso mu nsi muno kati kisekererwa. Abasoiro kati kisekererwa. Oyo gye bayita system ya divide and rule under dictatorship. Bajjajja abataka bagenze Namibia kwe muli kuno kwe muli, Museveni kwoli, Mayiga kwoli, Nabawichi kwoli, Sarah Kafutu kwoli, David Wasajja kuno kwoli. Ndoza mutegedde ebbaluwa zawe endayavudde mu State House endayavudde Mengo. They should not meet Osisi Kabaka because they didn't get authorization from Mengo. Who the hell is Mengo? A system divided divide and rule chikomekeza ngera Museveni yatuula wali ng'alinze ke muzannyo gwange guzannyibwa bukolebwa kati bali mu muzannyo gwe. Kino jala basibirira ntaana Museveni y'omu mu bufere bwe ajja kulagira personal oba private secretary we bawandikwe speech abataka baza n'okufuna press conference in Namibia ne bayisa statement ng'ate eraga nti balabe Ssaabasajja Kabaka era ali mu mbeera nnungi era bino byogera mujja birabako era Baganda mukakkala emitima ebyogera ku social media n'abazikolera ku social media balimba ffe Ssaabasajja Kabaka twamulabye. Bajjajjaffe abataka abali mu Namibia essaawa bali stranded. Ngenda basaba ekigambo kimu ogutateganya tekuzza nvuma. Bazzukulu ba Buganda tuwa ekitiibwa bajjajjaffe. Fengeri gye tuli bazzukulu bammwe aba .com era bwe musasula obuuma ku masomero oba mu mayigirizo gye tugenda okusoma mututwala kuyiga na kutegeera si bwe kiri tiye era bwe tutegeera ne tutandika okwogera ku nsonga enkulu ate munyiiga ne mugaa nti abaana bano basiru naye bwe tuyiga ne tutabachallenginga mulowooza nti ate tuba tutegeera ne bwe tuchallenginga ne mugaa nti bano abaana basiru kati kyekizibu ekiriwo nti oweerera omwana ng'oyagala ayiga abeere mugezi naye omwana bw'atandika okukulengeza ebintu mu ngeri eyiye gy'alabamu olw'okuba nti asomye nga gwe kale wasoma kano oba tewasomerako ddala ate otandika nazaala ekyana kisiru ekyana kimbuuza kitya nga nze kitewaakyo simanyi abaana tebategeera tebakyawulira bantu bakulubitiibwa naye nga gwe omuwadde school fees agenda asome ategedde kubira wano tuwandika nti otegedde ensonga zenjogera kumanyi saagala kuva wano nga abantu tebategedde ekindeeta ku social media kusomesa bantu kutegeera byensomesa oba byembabuulira abantu nga 5 mu ngeti mukitegedde n'abalala bajja bagoberera
njagala abantu batano mu typing nti byenjogera mubikutte mbitegera bulungi nnyo. Oyo omu tutegedde njala abantu batano bokka. Tugende maaso. Temwewuunya nga private personal secretary wa Museveni owa State House nga awandiise speech ennungi bagiwadde abasoiro abali e Namibia ne basoma nga balaga nti Ssaabasajja Kabaka ali bulungi era abazzukulu ba Buganda mukakkanye pressure ebyo mukola byonna Ssaabasajja Kabaka abisiima naye mukendeze pressure muwa abakulu abali emmenge ekitiibwa temuteeka na pressure ku government n'okwekalakaasa sort of mugirinde naye ng'okulaba ku Ssaabasajja Kabaka kijja kuba kizibu nnyo okujjako nga ntanya kijja kuba kizibu nnyo kubanga Mayiga agamba yalina amaanyi, he owns power. Mutegedde bulungi nnyo. Kati obuzibu bulabuliruddawa. Omusajja omutoolo David Wasajja muganda wange dettolongo obudde ettolo butuuse. Buli kyonna kyokola nkiinamu akayivu yange wano. Ofuba nnyo okola nti ofuuka kabaka wa Buganda ekitajja kusoboka empale teyita mu mutwe. Oli musajja mutoolo. Ekyo naawe okimanyi. Otunze ettaka lya Buganda lyonna oddimalawo. Omusajja mukulu Jjajjaffe Kasujju Lubinga yagambye nti ku myaka gy'olina mu baana ba Muteesa bamanyi tebakola nkona mikolo gyonna gye bakola ku balangira ba Buganda. Era n'ebigango by'abalangira totuukanga ne mu nkiko z'abalangira totuulangayo kati gwani mu Buganda era ofaakira ensi bannyabo ne basonjala bategeeza Dr. Kasasa eyaziikiddwa ng'omukopi. Dr. Kasasa eyamusse yabadde David Wasajja under the influence of government. Jjukira bakaanira ettaka lyeri waggulu ku lusozi okwali ennyumba ya Dr. Kasasa oyo musajja n'atwala ettaka lya Dr. Kasasa. Era ne mu kkooti mwabira nga ne omulamuzi kati bamuteeka ku high court muka Museveni yaani ono eyali mu bintu by'okunoonyereza ku ttaka. Mutayipinga awo abali mu kunoonya ku misango gy'okunoonyeza amataka simanyaani muka Museveni oyo kye temukiwakana genda obyebuulire. Catherine bamugemerere mumayizo muto gwange bamuyita Catherine bamugemerere ettaka lye baaliko baleetayo Dr. Kasasa mujjukira bulungi nnyo bamuyita Catherine bamugemerere. Dr. Kasasa ye yali dokita personal dokita wa Sir Edward Muteesa abadde musajja mugagga nnyo ng'alina bizinensi nyingi. Oyo musajja David Wasajja ng'akozesa Museveni basse Dr. Kasasa ne bamuziika omulanga ku sibbi nga baakola dokita kingi baakoze Dr. Kasasa. Oyo musajja David Wasajja yakatta abalangira n'abambejja basukka mukaaga ng'akweka history we yatukwa n'okweta mu kutta nnyina ng'era akweka history we. Yesawa yemu oyagala kutta Ssaabasajja Kabaka ng'okozesa Mayiga ofuuke kabaka wabo. It is impossible. Wano nnyoko yali muto yali munyarwanda ntosobola kweradde kiweewa tosobola. Teri akumanyi toli mutabani wa Muteesa abalangira bonna baakolebwako edda emikolo ku myaka egigenda mu 5 gy'olina ani yakuteekako wadde bbuza. Ani yakuteekako wadde bbuza Kasujju Lubinga ye takumanyi takukolangako mukolo kati obeera kugamba nti oyagala Bwakabaka ogenda bukozesa ki? Baakuleeta mu system ya Museveni ya divide and rule ne Kamafule baakuleeta ne bakusiima olw'okuba nti okufaana si Luganda ekifaananyi kya Ssensekere. Olw'okuba oli musobola na kano kafiga k'Abanyarwanda ka face ne sole face ng'eya Muteesa ne bakuleeta buli mwana Muteesa tokolwa nkuwadde omukolo wadde ogwakiweewa mu Buganda kati obwalangira obuli luddawa. Bannyabo ne basse batamanyi Dr. Kasasa mu n'abasajja bakulu baamuziika baagaana wadde TV wadde radio ne CBS yennyini kebere BBS n'abalimbula abakimanyi Dr. Kasasa yajjabanga Ssaabasajja Ssekabaka Muteesa baamuziikanga munaku. Enkola yiino baamwayizolatinga ne bamuwamba nga mulwadde bamuggyako famire ye ne bamuggyako emikwano SFC ne taking over mpaka lwe yafa ne bawamba omulambo gwe ne bagutwala ku kyalo kyabwe gye bamuziika baateeka obutebe bwalinga 40 ne baziika Dr. Kasasa ng'abaziika embaata yaneti.
nga bayisa Dr. Agura Kiyingi we bayisiza Dr. Kasasa silently era singa president yagenda kuduzika Dr. Kiyingi temwandira wa live y'omulema nga bazika Kiyingi ninga wasajja ere mukono gw'okuttaani ogw'okutta Dr. Kasasa kyokka omusajja gwatta omusajja gwe yatta yajjanjabanga Sir Edward Muteesa kati mwenna Baganda bali wano ebintu baza bakola ne bawamba omulambo gw'Olanya ne bawamba omulambo gwa Kaweesa ne bawamba omulambo gwa Kasirye Gwanga ne bawamba omulambo gwa Archbishop Kizito Lwanga ne bawamba omulambo gwa Kagezi bawambye ogwani essaawa zino the same process and the same procedures the same figures the same people ebintu bya Kabaka bitakinga step ku step mu same system nga mulaba Kabaka bamuwambye the same thing which is happening bamagana okwogera ekisinga okunnoma ebintu bya happening nga mbiraba bawamba abasajja bazze batta n'ensonga goloza lwaki ono David simanyi Joseph ate yali mu system y'okuwambisa muganda we lwaki Mayiga yatekinze over ku bulamba Ssaabasajja Kabaka n'etatuukayo soka webuze Najjinda wafumbirwa mbaata wafumbirwa nkoko wadde waliwo ekikyamu Najjinda andibadde ogera mu Ssaabasajja Kabaka sanga lya Mbogo oli naye azifu omwana si wa Kabaka abaana ba Kabaka abala batali babo bonna mu abablockinga n'abala bali baagala kuwanga kwa kudduka kuva mu ggwanga nkiddamu n'Abagereka gy'oli mu Amerika Ssaabasajja Kabaka teyakuwasiza mu Amerika newankubadde obuwanga tebukukkiriza nti kujjanjaba Ssaabasajja Kabaka wandibadde wooli nga gwomu ku bantu abakayana oli mu Amerika oli mu kulya pizza oli mu genda mu botiki gula ngoye za bbeeyi kubeerako TV kulaba Al Jazeera nakwe kuba makeup sanga lya Mbogo gandi mwana wa Mulwa Mutebi yandibadde essaawa zino ali ku kitaawe kabere junjuka mu musanga n'abuli ekituufu mujja kitegeera n'ejjunju bamublockinga okulaba Ssaabasajja Kabaka kyokka bamuwandiise ebbaluwa n'azitambuza mu Amerika n'azitambuza Canada nti taata mulungi nnyo gyali abatumidde be bagamba nti I need to see my father bamugamba gwe sirika abali okumpi n'ejjunju munoonya ajja babuulira oba okuva lyava mu Amerika ali luddawa ebintu babyalenjinga mbiraba Ssaabasajja Kabaka bamuwambe bamukontrolinze nga bakontrolinze abantu abali bagenda okutta nyamale baziika emirambo gya mu nkukutu kyekigenda maaso muganya okutegeera n'abataka bafudde abajega bali mu bbanga omutaka wa Buganda n'otuuka okubanga otambula nga toyina ndagiriro otufu gy'olaga nga neyakusigudde okugenda nabbosa Ssebugo wasigadde mabega ensi mugenda gigamba ki kati mutegedde David Wasajja n'akabinja ke bo basayininga tebaagala musajja akomewo kuba baagala buli kimba kimalirize naye Wasajja nkulayirira ensozi tezisinkana abantu basinkana mu bantu bonna njagalamu abantu aba Mayiga ne Wasajja basigedde mu bapalekedde mu nsi muno kati njagalamu abantu aba Wasajja ne Mayiga basigadde mu balekedde mutegedde bulungi nnyo byabataka bamwe tebagenda kula ku Ssaabasajja Kabaka bwe bana asoma lipooti ate bajjajjaffe kambagambe ekigambo kimu etaafe etuusa mugenyi ekigenda obbatasa kiri ekintu eki kwogera nti mwalemeseddwa naye mujja ne sitole enfumbirire bazzukulu bammwe bano aba .com era bazibu nnyo muyinza okifuanga mukizza munda ate namwe tebateeka mu video wa AI ne bagatta ne Ssaabasajja Kabaka mu kifaananyi ne muleeta ebitategerekeka abaana bajja bambula ekyo mbalabuliddewo mubeere nga mukimanyi mukitegedde bulungi ate n'ennaku ze babasasulira mu hoteri ziweddeko kati mujja kitegeera bulungi nnyo
Mengo njitadde kati tugenze ku general information musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka musigale nga mubanja Ssaabasajja Kabaka tugenze ku general information nenga siragenda ku general information njagala nsooke ntegeeze essaawa zino akola Katikkiro wa Buganda omukulu Kawas n'abantu bali Mengo njala bategeeza ekiswaza omugagga kwe kwesoma ku kyalo nti ye tali antula ne wattu bali ku mweso nafuna mukasikonda n'atanako entula era yambuuza owaayi gwe abadde atugamba nti owoomerwa ennyama ate ng'otanasa entula n'atandika okwewoza olaga nti ate basaba ngamba nve ku nnyama ntandika okulya greens ninga ekituufu kiri nti n'abagagga ebiseera ebimu baavuwala ne batandika okulya ku ntula mu Buganda omanyi nabagamba nti obudde kyekintu ekikulu ennyo ate wandikola ekintu okulumya mu ndowoozi kamwe yamuyamba ekkiriza mu Buganda obulombolombo nene obugamba nti emikolo gyonna egikolebwa Ssaabasajja Kabaka gy'alina okukola aba taliwo tateekeddwa gikola era Ssaabasajja Kabaka talamulira bweru wa Buganda Ssaabasajja Kabaka talamulira bweru wa Buganda buli kimu akiramula ng'atudde ku Namulondo ku ttaka lya bajjajjaabe nkiddamu mu myaka 32 bwe mbaserabidde mulinde katono wano mulinde katono nnyo wano lidako mulinde wano katono nnyo mu myaka 31 bukyanga Ssaabasajja Kabaka atula ku Mulamulo lwa bajjajjaabe takolangako wadde ebbaluwa wadde ekiwandiiko wadde akantu konna ng'ayogerera Obuganda genda okinoonyereze bakikuwe kiri tekibangawo wabula mu njege eriwo bano abatamanyi bulombolombo na nnono abafutubadde Mengo ne Museveni omusajja omunyarwanda atonye mooli ne bakola ka video aka ne bakasindika mu Ssaabasajja Kabaka ayogeddeko gye tuli ng'asinzira ye gy'ataayogera gyali mu Buganda ebyo tebikola emboozi endagirize bagamba ekola ki esaana bayomba Abaganda tuga nti emboozi endagirize esaana bayomba lwaki baga nti emboozi endagirize esaana bayomba ffenna tukulidde ku mizigo tubadde ku byalo nti abayomba batuuka ekiseera bayomba buli omu n'amanyi obuzibu obuyinza okuvaawo ne weetegulamuko ne weewa ekibangize mutandika okuweereza akagambo gwe olinga omuzikiti gwe Najja Nakumbi gwe olinga omuzikiti gwe Lubagalodi gwe olinga omuzikiti gwe Kampala gwe olinga kino ne bamusinkana bwe muti bwenyi ku bwenyi muyinza okulya ng'enfuufu ekola ki efuumuuka bagambira nti emboozi endagirize esaana bayomba Ssaabasajja Kabaka talagirizanga bubaka abasajja n'abazaana ba Kabaka n'Obuganda okuba obubaka abuwa ali ku Namulondo ya Buganda abali Mengo. Do you copy that? No Museveni omunyarwanda atonye mboli mukitegede bulungi ekyo tuyinza kyetuyita ekifundikwa kya AI video nkifundikidde bulungi nnyo. Over to you. Katuddeyo wano kati mukulu Abbas mukulu Kawas oba Twaha Kawas gye baliko gy'otuusaako engalo ne bantu bannu mwenna bali Mengo betumanyi nti muli Baganda naye simanyi wamukolera ku mudumu gwa mmundu nakyo twali bali tukitegeera waaki wattu mukimanyi bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka ku mikolo gy'alina okukola bataliiwo tegigenda mu maaso naye mwe emikolo gye mutegeka gyaki nga taliiwo olw'okuba nti mukolera mu sisitimu ya Museveni eya divide and rule n'ey'okubuzaabuza abantu bino ebiga byadde byabataka babeeyogeredde era muli ebyo basazeewo bwe mba muvudde ku bino kitegeeza nammwe abali Mengo mwena muli banyampi buno baka abadde mu video akakoleddwa abataka ke badde boogera ku nsalo gye basazeewo ku bigenda mu maaso mu Buganda bagambye bwe bati bino kwe kwandibadde ng'okusalawo kwaffe ebiteekeddwa okukolebwa ebitakubaganyako birowoozo kuba tetuyinza kukuba kalulu kukubeerawo kwaffe tubeerewo oba tetubeerawo ekikubwako kaki mengerekerawo okulowooza nti tetuliiwo ekyo kimu ekyokubiri tewali lubiri oba kifo kyonna ekyenkizo ffe tuziyizibwa kugenda naddala ebikwata ku luli olulangira byaffe bya bwebange
ekyokusatu emikolo gyonna egikulirwa kabaka nga gibeerawo nga waali gyandiyimiridde bunnambiro. Emipiira gisambirwa kabaka, amasaza gasambirwa kabaka, amazaalibwa ne baasidde bikolebwa nannyini byowaali. Gw'ogenda kubikolera ani? Ekyokuna, eŋŋoma yaffe eyayambako mu lutalo naddala okusomoka omugga Ddanze, Godde Bulemeezi n'omugga Katonga. Ebintu bino byombi taata waffe Omulangira Mulyazzaawo yabirimu. Naye tumanyi nti eŋŋoma eno eyabika Museveni alina w'amanyi weeri. Tusaba etuddire kubanga ge maanyi gaffe. Ekyokutaano, mu mbeera efaanana bw'eti ng'Obwakabaka bwe buli, Nadduli Kibaale wa nkizo nnyo, so si Katikkiro, so si Balangira n'Abambejja abeesomye okubeera ba trust ba Buganda. Olukiiko luno lwa nkizo nnyo kuba lwe lw'abajjajja lwe lunnannyini Buganda, bataata baabwe be baabangawo Buganda. Teberayo omuntu yenna eyeeyita ow'ekitalo omukulu ennyo n'alusuula mu guluka. Ebinaavaamu bijja kuba birala nnyo. Alright. Mukulu Kawasi n'abali Mengo, simanyi kino Kawuki, omumpi alinga Ekkufulu, simanyi bano Bakitooke, amannya ga Kitooke bayinawe. Kawo kanveewo. Abakungu bali Mengo lwaleero njala bategeeza bulungi nnyo. Temuli ba kitalo nga mwe mulowooza kuba twali tulabye abanene emirembe engalo. Munnaffe bana abajjako Ssaabasajja Kabaka. Bajjako bawadde ekijiiko kugenda kutikka lole ya mukyanga. Oba bajjako bawadde akamweso ogenda okusala omuvule oba okuteeka wansi omuvule nkiddamu. Temuli ba kitalo nga mwe mulowooza kuba twali tulabye abanene emirembe engalo. Singa bana abajjako Ssaabasajja Kabaka bajjako bawadde ejiiko kugenda kutikka lole ya mukyanga. Oba bajjako bawadde kamweso kugenda kusala muvule oguteeka wansi. Buli kyemukola mukikole kamanye ng'akoza n'owebbwa. Mwagala okuzannyira mu nsonga zino ne mujja kyemaanya kubanga banadde nkola programu y'Olwokusana bagambye abasoyira bagenze Namibia. Mugenda ne mujja kyemaanya bwe muligaana muli kimwayo. Essaawa zino muli stranded. Mwemagazanga mu magujo obusibe ku ggaali. Gye mulaga temumanyiyo ne gye muva gye mumanyiyo. Naye ng'ekintu mwakitegedde mwagaana okusoma omusajja omunyalwanda bye bakozesa. Lwaki mbagambye ekigambo ekyo? Mu Buganda Ssaabasajja Kabaka tabana ba trustees. Kati na Saara Kafuutu Agnes Nabawiiki David Wassajja omusajja omutoola apuuli, Charles Peter Mayiga Sanoga Mulengejja, John Katende, Kiwalabye Male, mwakola ebbaluwa ne mutwala ne mufuna powers of bantu ne kulwammwe ne mweddiza okuwamba Ssaabasajja Kabaka. Abatakitegera kankibannyonnyole. Ssaabasajja Kabaka yawambibwa okutwalibwa e Namibia. Museveni ne banne ne bateekawo ebbaluwa ne bajjako Ssaabasajja Kabaka obuyinza bw'engo bw'omuntu okwesalirawo. Era emwala programu n'abagereka gye yali aleese esomesa abantu abaliko akajja bangu njala babuuza programu yakomawo mpozzi. Programu yakomawo mpozzi kubanga kirabagaye nti bw'oweerera omwana ageziwale, omwana amala ogeziwa n'atakubuuza ebibuuzo ate gomuzadde gota ono omwana atandise okummanyira nga musiru muzibu wamuweerera genda kugeziwala kati lwaki omuvuma nti musiru. Wattu mujja tuulya Kabaka baamuggyako rights ze. Kati zino embaata zaane tezitudde Mengo, zino zikabuzi zajjako Ssaabasajja Kabaka obuyinza era ne zisibaga Ssaabasajja Kabaka zimusibire Namibia nga baagala tayagala aveeyo. Era bo bagamba okufana butanyagwa alina kusikisa mukono ng'ali Namibia. Najjajja ne babawaanawaana okudduka mujja kuyita mupangisa. Temula nti mulina obusambi bw'enkoko, mulina abakuuma nabagamba bajja balya nga mberengo bwetunnabalya. Kati mwabaga nti muli ba trustees, simanyi mukole emikolo Mengo gyonna mukola gya bukunya gya bwere tegijja kukkirizibwa.
awo tuvuddewo musabye Ssaabasajja Kabaka tugenda kujja information. But tugenda kujja information tugenda tandika ne Joseph Bahabura tabasira mutabani wa Karekezi under his system of divide and rule. Nabagamba yibwa bakola ekintu teyejjusa ekisookera ddala wetwogerero lwaleero omukulu ono omukulu ono ekitongole kisolooza ensimbi z'omuwomusolo kye bayita Uganda Revenue Authority akitaddeko group endala ekitandiko kinoonyerezaako n'okukola emirimu egyefaananyizaako ku jjo nga ekitongole ekyo kigenda kuba kikulibwa omusajja ono eyayita David Kalema. Naye David Kalema bw'omutunuulira ayinza okuba ova Ethiopia simanyi. Ono David Kalema like ava Ethiopia. David Kalema like ama Ethiopia. Oba sina kindi ava eri ava Gitarama. Oyo David ayinza okuba Eritrea mu Ethiopia oba ava waani oba Musumali oba Munyarwanda. Nenga yeita David Karemera in fact si Karema ye David Karemera oba mu Ethiopia oba mu Eritrea mu Eritrea kati egule lisomeritia lisomibweriti bagambye kandi soma wali bulungi nnyo tulira bulungi nnyo egule lisomibweriti press release Friday, July 5th of 2024. Joseph Bahabura Tawasirwa creates a new unit to oversee Uganda Revenue Authority operations and fight corruption within the administration of the system. So, mujukire IGG gobayita IGG Betikamya. Aino kwata abali benguzi mu government yonna nga ne state house mugitwalidde yamuterawo ekibi yamucreatingirawo body endala eya state house my anti-corruption unit ekulibwa omukyalo Munyarwanda Nakalema eyita Omuganda eyo nayo weeri kati akuliyetinzeewo body eyokusatu nga naye egenda kulwanyisa ate buli bwanguzi mu Uganda Revenue Authority ekyo tuyita divide and rule. Still omuntu omu aina three parallel bodies under one ministry or one body bonanga balina ku reportinga ku muntu omu. So creating a mistrust, creatinga abantu bali obutekkiririzaamu bombi bonga babeekuba bwebekuba muli buli omu abalina okuexercisinga amaanyi ge okuddizayo seri report yenga atudde wali bwati kati kina kyakikoze jukira IGG wali Revenue Authority ku myaka gyebaddewo nga teyinako muntu agikuliramu kiti kati ataddewo akulyetinze osimanyi mugi agise the new it oversees Revenue Authority operations and fight corruption within tax administration system. Negenda bwet the Presidential Press Unit UPPU wishes to inform the general public that the President of the Republic of Uganda, his Yoweri Museveni Kaguta, has created a State House Revenue Intelligence and Strategic Operation Unit to do and oversee on Uganda Revenue Authority URA operations and fight corruption within the tax administration system. President has also appointed Mr. David Karemera as a senior presidential advisor head of the unit. The creation of unit will help the government to cross revenue leakage and boost tax collection ends there. Kati ekisinga okuswaza kiri bwe kiti omukulu ono gwe balonzo bamusopya bamuki ate mufwemuzi mubbi yaggulwako dde emisango mu mwaka gwa 2018. David Kalembera ne banne basatu baggulwako emisango era emisango ne gibasinga musango bamufuna baguyita foleni likamba somero wano oba kanzire wano mbalage emisango ejja muggulwako goba gwa pointinze nga ne mu kooti emisango gino gigi emisango gya muggulwako dda gigi emisango gya muggulwako dda
oyo gwataddeyo lero gwalonze kati kitegeeza system y'ababbi kubanga kesi gye bamuggulako esoma bweti Republic of Uganda and the High Court of Uganda Anti-Corruption Court at Kolo Criminal Case number 7 of 2018 Uganda versus Prosecutor versus Kalemera David A1 Semanda Ivan Paulo A2 and Kaziwe Ronald F3 accused before judge Gidudu judge kati ate bamuvunana kemisango gy'okulya enguzi ate kati gwatadde ku kitongole ekirala ekyate kinonyi ekikwakigenda tukwasa Uganda Revenue enguzi n'obatunira n'amaaso ne gakuluma Sarah Cow and Educate Cow System kati katugende ku nsonga endala kati okusookera ddala njagala kusooka okwebaza President obaka bw'otuweereza olwa press conference gy'okoze wabalinyo balire ddala naye before nga sinagendeyo kansooke nkwese kyolitala ati Mr. President ku office enkadde era kati nga ly'essomero erisomesa by'obufuzi bw'oba olitunuddemu bw'oti mu gate main gate oba gye tuyita wankaaki ng'oyimiriddemu bw'oti butereevu opposite waliwo ekizimbe nga kiriko eddwaliro eddwaliro eyo emmanju waalyo waliyo ennyumba ezisulwamu ez'abapangisa naye ennyumba ezo Semwai Iso ne State House bazipangisizaamu ekifo ekyo state n'ekifuula tactical unit operation area nga baagala kutandika kusinziraawo okuwayalinga n'okwetegereza buli kimu ekitambula mu maaso awo ekamwokya Mr. President yadde kutegeeza information eyo bw'oyimirira ku main gate y'ekitebe ekikadde kya Nuupu n'ogiyimiramu bw'oti n'otunula opposite waliwo awo eddwaliro sirimanyi linnya lyalyo ne kafulaati akakalimu eddwaliro akaliko eddwaliro wabuli mabega waalyo waliyo ennyumba ezibadde zipangisibwa Semwai Iso ne State House bapangisiza ennyumba ezo era ennyumba ezo zigenda kukozesebwanga tactical operation area wabagenda okubanga basinziraawo okubanga babega okwetoola ekitebe kyonna n'abakolerawo emirimu ekyo kitegedde zonna kivuddewo ekyo alright ensonga endala Mr. President okwetooloola amakaago oba mu kitundu kyonna gy'obeera ku makubo agayingira ewuwo n'agafuluma ntegeezeddwako era nkutegeeze nti mu area zonna bataddemu operations areas era zo ziri tactical ziringanga 3 ziri unit 3 buli luguudo lwomanyi lwonna oluleega ewuwo era olufuluma ewuwo kye baakoze ku kitebe kiri ekikadde okufuna bapangisa kye baakoze naye nga gyebantagala okusimbako essira we wali gye baziika mukyala wa Nyakaana we baziika mukyala wa Nyakaana awo bulwadde awo waliwo kafulaati akali awo kafulaati ako oluva konna Semwai ne Iso ne Eso bakapangisiza eyo nayo operation tactical zone area kati mbigana amakuba malago oyitamu okuyingira n'okufuluma nabo bapangisizaamu era nabo bagezaako nnyo okufolowinga n'okunoonya butya bw'otambula buli kimu n'okutandika okusipayingako so President by'otambula njagala omanye nti bala basajja ekitundu kyonna ky'osulamu bakitaddemu operation areas okuba nti abadde bakulondola olumu bali n'okufuna information kati abadde batandika okoperatingiramu areas zennyini kati kimanyi Mr. President bw'otambula amakuba gagenda ewuwo n'agafuluma ne mu kitundu wonna batandise oteekawo operations areas basically nga ziri ku ggwe zikola ki ate network evaako ebadde eragaluddawa agamba tolina network baleka bagikuttemu ndowooza baleka bagikuttemu akasinatuka ku information eri sensitive nga batandika okugikwatamu so Mr. President kitegedde nakyo beera ng'okimanyi ekyo kira Mr. President njagala otwala obuvunaanyizibwa naawe otandika okubega abantu ku mirirwano egyetoolodde ekitebe kya National Platform mu maaso g'ekitebe saako ne areas mu mbiriizi n'emabegawo zonna naawe otandika okusula enkesi kuba mulimu abantu be bataddemu nabo tuopalete okubanga baketta n'okubanga bakola ebintu byabwe awo tububa tuleke tugende mu maaso ku nsonga endala alright Crocs ku which eno yennyini Crocs nakola video nga omukulu Mpuuga de Mapuuga
ali mu bitundu by'Masaka yogera bigabo bingi nnyo. Father Kibi yasitula n'agenda okuba nti ebintu byamuyitirako. Kati njala soka bategeeza muna bakamred. 1. Tukimanyi bulungi nnyo nti Mpuuga alina team bazze mule bakwatagana wakati wa Mpuuga DP Block. Batambula bakola blackmail propaganda. Batandise n'emize ejijja ku mikolo nga kuliko abantu ba Nuupu tandiko bajjako obuzira n'obbalwanyisa n'obbakuba. Kati ekyo kye bakola bakiyita provocation. Ebyo bintu DP badenge bikola all along history mumanyi bulungi nnyo. DP Block ne DP, they are good at provoking. So Mpuuga under influence of DP Block batandise creating obubinja obugendo tandiko provoking abantu ba Nuupu bonna we bali ng'abakyankala n'obbagulako olutalo. Mu kino kye baagala nti singa bagulako olutalo mulwane nabo poliisi ejje ekwate buli muntu waliwo bamutwale nenga bo bajja bata basigaze mmwe. Mu nsaba yange y'emirembe ngenda basaba please totta kibenga tonna kikene Nyandusu. President yatugamba tukuume emirembe. Kamera zammwe zibeereko ng'obujulizi. Omuntu bw'akola effujjo nga bakoze ku comrade wa form gwe bajjeko akazindala ba DP bennyini ne babanga tajja kwogera. Please don't fight anyone mbaleke. Kubanga bano kibagala banoonya ekigambo kye bayita cause of breakaway. Banoonya ensonga y'okwejja mu Nuupu bagibuulira publiki bo banoonya engeri gye bavaawo abamu nfunye. Mpuuga ne banne banoonya breakaway cause. Lwaki breakaway cause? President yatula n'Empuuga n'amugamba nno. Bw'oba waya ssente weetonde kiggwe tugende mu maaso. Mpuuga n'agaana. President n'asirika. Ne kiva mu public ne kisaasaana. President n'akyusa n'atewa Ssenyonyi obukulembeze bwa Luupu onamu obwa commissioner. Ono bwe yagenda maaso ng'ayonoona. President n'awandiika n'okwa commissioner bamuggyako. Mpuuga n'abulemerako. President yalwana naye. Era president n'abeera mwegendereza nnyo n'owa vice president mu Buganda region tannabo mujjako. Era akyabusirikidde kubanga totta kibenga tonna kikene Nyandusu. Bano kati essaawa zino banoonya kinyusi kiraga public nti bayabukanya bubi ne Kyagulanyi ba ne Nuupu. Ffe tetugenda bawa kinyusi ekyo kigenda bakkiriza kudduka boddusi bagende no. Be balina kyetandikirawo. Nga president bwe kyali ekizibu nnyo okugamba nti Mpuuga amweggyeko nga Mpuuga si yamaze okwekuba ggoolo. Mpuuga yekuba ggoolo ne bw'anaaba atambula ludda watena gwagenda kugamba nti Kyagulanyi mubi ne bw'onoomusiiga empitambi. Kati bakomredi bwena ku mikolo gyonna mukimanye nti ba DP Block Mpuuga group bonna bagenda tandika okukola kye tuyita provocation oba kyokooza okubajja ku mulamwa n'okwagala otandika okuliyetinga entalo nti abaana ba Nuupu balwanira ku mikolo. Please, this is my humble request. Temugeza ne mulwana n'omuntu n'omu. Essimu zammwe zibeereko mu record. Mulina amaanyi mukubamba maanyi. Please, temulwana na muntu. Batunoonyereza ebbanga ddene nnyo temulwana mbaleke. Bakole buli ffujjo lye baagala nga president bw'akola. Kwe kubadde okusaba kwange. Nekira Mr. President yoke nsimbule video ey'okubiri. Twakusaba abantu bano batulekere. Olina ebyokukola bingi nnyo. Olina okulabira famire yo, olina okugenda okulobingira eggwanga, olina programs nnyingi nnyo. Bano batulekere Mr. President, batulekere. Bajja mu kiraasi zaffe ez'abakaddeyideyi gye twali tubaagala. Kati batulekere ffe batulekere batujja bahandolinga. Okitegedde batulekere. Mu kubatulekera tugenda basomesa essomo olw'ensonga nti bo okutegeera kwabwe kwali kutegeerera makanzu mu mazuuti na kwogera Luzungu. Kati bwe twazuula nda tubasonya n'okutegeera bwe twakusabira batulekere ffe tujja bahandolinga. Lwaki tugenda bahandolinga? Kansokenze akagambo kano. Uyabadde ku mukolo n'ayogera ebigambo bino.
batulabidde bakibayibedde mwagala kukyusa ggwanga abaana batwogereko ebyensumatu abaana tuzadde tulina wano ababaka abagumu nga luluuno omuyaganamu kati Mr. President kansooke nkusomeseza omusajja ono agambye yetanywa na wayini good enough Yesu Kristo bwe yalinga agabula ekijjulo kye kyali kisebe bagamba nti mujemba agabule kuba guno gwe musaayi gwange era gwe mubiri gwange omukulu ono nga yenna amegeredde nga kamaguja akasibe ku ggaali bw'ati bwe yafaanana ye atanywa wayini sirowooza nti ono yali kwenca oba yali fanta oba yali mirinda akyaliyo eno ecupa si ya fanta si ya mirinda si ya kwenca yali wayini mu bigambo byayogedde agamba ne wayini takola ki tamunywa okay. Bw'amala okwogera bw'atyo n'agamba nti abamu balina ebyafaayo ebibi ebitali bituufu ebitasobola kwogera mu public kansooke mmala okusomesa omukulu ono manyi gwolekera abato tegunyuma mukulu Mpuuga de Mapooga muno mu nsi buli omu alina ebyafaayo bye ebirungi wappo n'ebibi ng'emu tebisobola na kwogerwako naye njala sooka kutegeeza omusajja guweerikya Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyafaayo bye byereka kati ng'omusezi agula essiyani tingenda kukwavulyako bantu bange ensi yonna ebimanyi nga bwe yakunnyonnyo tebikyetaaga kunnyonnyolwa ate njala kutegeeza nti abantu bakyuka naye emize tegikyuka Kyagulanyi yakyuka ne buli kyeyakola tekikyuka njala sooka kutegeeza nti gobolooza nti otegera ate gwasinga emize emikyamu kansooke nkuwa ebyokulabirako omu ku bakulembeze ba Amerika akyayogerwako n'olwaleero nga wali mulamu omukulu Hussein Barack Obama yavaako nga n'abantu bakyamwagala yali munywi wa bikoola n'ebiragalalagala era aliko mu bibinja by'abavubuka abazibe ennyo bayita gangster mu ggwanga erya Amerika n'akyuka n'afuuka omuntu n'afuga n'Amerika nga tebakyamwagala dde oyo omu ku bo so kisowooza nti ago mawulire omusajja gw'okoleyo saiti bahabula omusajja omunyarwanda mubbi wa banka robala ate terrorist under Flonasa kati gw'okolera nkidda mu yoseriti bahabula tabasira mutabani waka nsire tumuzizi tesanga yali banka robala mubbi wa banka era nga terrorist under Flonasa era ne banka bazibbiranga mu Flonasa nebirala kubangira ne mu Lukwata Gita Singers yali museeyi abayimbya Lukwata eno mujimanyi bulungi nnyo Lukwata tiimu y'abasajja balukwata era kuno yoseri kwoli kwotudde tiimu y'abasajja balukwata mwoli egyo n'emize Museveni agirina Museveni ali mu tiimu y'abalukwata Gita Singers Museveni terrorist amanyikiddwa webbaluwa under Flonasa bamenyanga banka ba banka robala azigenda obuzene kayindo tafira ajja kubuulira buuza Kiza Besigye ajja kubuulira emize gye baakolanga bagimanyi bulungi nnyo kati bwe twogera ku mize mukulu ekintu kiri kimu wabba tewabba nti nabba ne weegaana ekirala omuntu yandiyagadde okumanya gwe ku mize gye mbi gy'olina giriwa wano Mpuuga oli mu Lukwata Gita Singers y'abasajja Mpuuga oli mu Lukwata Gita Singers mukwata bakabakazi tolina yakwatira nsawo mu ofisi zoyisemu ng'osimaye kansala simaye chairman sifiri simaye ne ba parliament ne obadde obwaluupo wakwata muwala wa vice president w'omu eastern side n'omukwatira mu office nga z'okusaba omulimu wanambesha ekyo oyinza okyegaana nti omukwata mu hoteri wamuwujja ekiwojjolo nga takkiriziganyiza olwokuba nti wali yali ayagala omulimu era temusobola bubwefuka ne nambeshe osobola okuwulira abantu abaana abaakwatibwa ku bizinga by'essese during elections nti gwe walimu ku lw'abakwatisa to the extent nti wamakinga sure ng'okulaga ne Kasande oyo akulira Barracks y'e Masaka aliko oluganda ku Janet ne mumakinga sure nti mujjamu abantu abamanyikiddwa bokka
ne bazze Kampala abatamanyikiddwa n'obeeyimirira kubanga ekikumi aba beweeyimirira nga gwe Mpuuga kuliko abaana basatu basavayivinga 97 bonna Kasande nawe mwabasabasaba ne mbatta kubanga ekikumi abali yasigadde okumuva ku bano ba Edi Muto ba Map Media baali banne abaana abasigala mwenna bannamawulire abaaliwo n'abaali bakwavalinga munoonye ku baana baba bakwata batali prominent where are they bonna Mpuuga ng'akolaga ne Kasande oyo akulira Kasijjagirwa babasaddaaka bonna babasala ebijambi ebadde mu Masaka Great Masaka ng'okolaga ne Kasande n'omukyalo Munyarwanda osoma mitasoma machama musoma maamaani waliwo n'ekikazi ekinyarwanda mwe mbadde nga mutegeka ebijambi okutta Abaganda mu Buganda oza tukimanyi tusirisa ebintu bingi nnyo ne tusirika gwe naali kuno nga waliwo mu kampeyini za 2021 nga babakwatire mu bizinga by'essese mukebera abaana abatamanyikirwa abaali tebamanyikirwa mu bwa Map Media bano Edi Muto baani eri abaana abakwatirwa bonna abalamba balinga basatu abasigadde bonna baatemulwa nku oda za Mpuuga ne Kasando yakulya Kasijjagirwa Barracks ya Masaka atu yagala tubijjiro mukulu gwalina history gwa nti olina history omulungi ono history gwe lyandyegadde okuwulira The motive was political because how again can I attribute this to anything else? Obwenzi wabukola mu Luganda era nga buli obufere bwammwe era ojja oluzungu lw'abafere wawujja ekiwojjolo kya muko omusajja Sempiira bakubuuza oddemu ebibuuzo bakwatidde mu bwenzi how can I contribute for the incident mwemwe basajjamu abafere Owenzi wabukolera mu Luganda ne gweyenda ne yali mu Muganda bakubuuza ebibuuzo otandika mu luzungu mutandika kwefu mwabafere mwabogera olufiri suit n'oluzungu abafere suit mutumazeeko emirembe gwe kisajja gwe bakutere mu Sempiira kuya amasasi bakubuuza odda mu luzungu okubuzaabuza kuba toyagala abantu bategere ejemize ebirungi gwe kasajja gwe kankazeewa I would really hasten to say that perhaps the motive was political because how again can I attribute this to anything else? This is how Matthias Mpuuga explained the motive of his shooting in Masaka from his bed at Rubaga Hospital where he was transferred from Masaka yesterday. But now Masaka police say the shooting was due to rivalry over a woman between Mpuuga and the former auditor of Masaka Municipal Council, John Sempiira, and not politics. I want to refute allegation that this is political. There's nothing political. It's an issue to do with the private affair. The police say that after the shooting, Sempiira and Harriet Ndagire allegedly arranged to rush the victim to Masaka Hospital. After shooting him and the wife and took him to the hospital together, to the Masaka Hospital. Sempiira, the man who shot Mpuuga, was arrested last night and is still held by Masaka police as investigations continue. So we are going to charge Sempiira with the attempted murder by shooting. Mpuuga, meanwhile, is still admitted at Rubaga Hospital here in Kampala, where he was rushed by Harriet Ndagire. Both Mpuuga's car and Harriet Ndagire's car, which was used to transfer him to Rubaga Hospital, have also been impounded and are being kept at Masaka Police Station. bakwatidde mbwenzi odda mu luzungu kwatu yagala batuuze bamategere nti Mpuuga bamukwatidde mbwenzi bakubuuze bitano wabirya otandika kwogera Lufaransa lufirisuuti wajja ku pejo noyogera ennimi 87 nolema okwogera Oluganda kubanga mwafuka Buganda Royal University waleka okuva ku kirina okutuuka kwa administrator bunango bawugize ebiwojjolo amu ne bafiro n'amaka gaabwe kyemukoze Mmengo basajja bakulu mugende mpola Mpuuga genda mpola ubono yagala bintu bya kulwana ngo yagala open battle totekedwa na kuyimirira wantu wona. In fact president don't dare mbono bwanga wagamye tosobola kuyimirira muri wanguzi mubbi
teri muvuli wa muguzi ateekeddwa kuyimirira abantu ng'ayogera. He is a thief, a typical thief. He is a rapist. Mubbi w'abakazi katwogera nawe ku nsonga ki. Ate okumanya ensi etegeera mwe muyita abasiru bwe basinga okutegeera. President yakonziridde mu bulungi nnyo. Ulya president kyamugambye. Bambuza simanyi oba ddala ensonga nkulu eba nnyina ogiwaako ogyongerako eddoboozi naye okibuuza ate tuli baweereza bammwe kitukakatako obbaanukola. Ogambe nti abamu ku bakulembeze bannaffe baavuddeyo ne bagamba aba NUP batamiivu n'abanywi banjaga. Simanyi oba mu Uganda, mu East Africa, mu Africa ne mu nsi yonna waliwo atamanyi byafaayo byaffe nawa gye tuvudde. Era simanyi oba waliwo abadde tatugoberera. Naye nammwe nsaba mwebuuzeemu nti gurupu y'abantu abakulemberwa Kyagulanyi b'omanyi obulungi nojja n'obeegattako nga banywi banjaga banywi bamwenge naye ne weegatta okwabo abanywi b'enjaga ne bakulonda obeere deputy president obeere ng'oli mumyuka w'oyo omunywi waki era nokkiriza era nosanyuka bulungi nnyo. Abo abanywi b'enjaga ne bakulonda ne bakuwa obwalidde of opposition era n'okuba mu kalo nobeebaza abo baki abo abanywi b'enjaga era ne bakulonda ne bakufuula commissioner era nokkiriza naye ate bobba ne bagamba nga banywi b'enjaga tetukkiriza mu bubbi kati awo ne bafuuka abanywi b'enjaga. Nandibagambye musomese abaana naye sijja bagamba bwe batyo, njja bagamba mukuze abaana mubuulirire abaana. Mr. President, ekigambo bakyogera bwe bati abaana muweerere abazadde, abaana bampuuga abakulu muzzeeyo taata wammwe ku ssomero, era abaana bampuuga abakulu bambi muyambe taata wammwe omutwale mwambululeko ebisiraani kubanga talina waagenda n'aleka nga tayonoonyeewo. Naye ate mubeekinga ekyo mba mubuulirira taata wammwe mumuwulira mu open space kuba namwe asobola bawunzika endenge kuba yeewali wasanga ekiyitibwa sikaati kakibe ekidomola kya bidiko oba ekyamukwano ayinza okukanga abuuse nammwe. Kale abaana bampuuga abakulu mubajje muli abaana bobuwala musomese kitammwe mumubuulirire avemu emize ejalukwata gyeta singers kubanga talina kyaleka. Mr. President, obadde oyina bagamba nti abaana muweerere abazadde era nga bumugende nti kale abaana mubuulirire abazadde nakyo kikola kubanga abasajja bano bamaze ebbanga nga beefuula nti bategeera kumba okutegeera kwabwe kutono nnyo. Ekirungi banziridde mu bulungi nnyo ate bo ebyaffe babadde babikuweka nti baagala tubyongereko. Bwe tubyogera baga nti abaana bavuma naye ng'ani asookereza okuleeta entalo zino. Kati kyentegeddeko omwami ono anoonya kozi egenda omugamba nti yavuddewe mu nuupu. Kati kozi tetugenda kikuwa mukulu kubanga olwaleero oyagala tandika kugattagatta mapeesa go ojja kusookera Mityana ewooyo Richard Lumu nesimufere mulwadde. Richard Lumu wenkulira ng'oyogera ku Kyagulanyi. Richard Lumu Mityana wenkulira ng'oyogera ku Kyagulanyi Lumu weruti. Ngenda kujjayo information ekwatagana ku buzaale bwo, obufere bwo na buli kimu kikube ku mmeeza. Kubanga ndiyo wagenza okuzika sijja bakuzaala. Oli mwana mujja na nnyina ate kati ntandise byogera ye bannange. Nabaki nange. Gwe Richard Lumu
agati ogenda kukyaza mpuuga mu kyankalanye Nuupu Metiyana gwe kenna kwatako enkoko ejja kikola bazzukulu baayo gye wagenza okuziika bamamba ate gwe amanyi olina gaalumugandiga ate obeera Mityana gy'okiikirira ensi badde ekimanyi nti famire bakuleeta mu buleesi wajja mukulu nga bombozi gwe Richard Lumu oli wagenze kuziika wammamba ate gwe mwe muzunge empola mulina emize emibi ne mutinkuula entalo ate nga temwagala mutwogere ku mize egyo mutinkuula entalo ekirala awo ndoza mutegedde bulungi nnyo omwami ono yatugambako emabega nti Kyagulanyi abeera ku nnyimbe tamulaba abeera ku pate ne bw'obuuza essaazi ne bw'obaga nti waliwo akamyu akaafudde Masaka gyagenda akaziike namugaa nti waliwo embata eyafudde Mityana gyagenda agiziike kati ebikolwa byavumiranga pulezidenti olw'okuba nti siteeti yali emugaanya okwogera kati ate ebyakola ate ng'avumirira naye okwejjako enkwezenge zino tulina solution y'emu solution yeruwa ya generation empya yeruwa bwe munaasirikirira abantu bano nga mmanyi nti babbi bagenda kukozesa advantage y'obubbi bwabwe n'okuza tebategeera batusiigireko ettoome omukulu ono yagambye mubasange mubakole ki mubabuuzeeko ngula idea ye ey'okubasanga mubabuuzeeko kubanga abasajja bano bafuukidde ekizibu mu nkola yaabwe gye bakolamu ebintu byabwe mbadde mbasaba mubasange mubabuuzeeko era ng'omukulu bwe yakoze eki bwe yayogedde awo nvuddewo tugenze ku nsonga endala Wasanyakawo Charles Peter Mayiga mu ggwanga gyali mu America agezaako okukola kye tuyita okuyungirira ttiimu zaabo abanayambako mpogale mapooga okwesimba okuba president kyali kulanga kulala nga bwe nakuba ekibiina kya PPF eddagala ly'enziku bwe njagala mbategeeze abantu bano kye bali mu kukola abasajja beeyita Bakabaka bali mu America, Canada ne mu Bungereza ne European countries si basajja Bakabaka. These are total political agents. Abamayiga nga basettingidde empuuga nga baagala kulwanyisa Kyagulanyi by all means. Nga bwe yagamba nti bamulwanyisa bwamulwanyisa Mengo naye ajja balwanyisa politically. Omukulu wabadde nga ayogera ebbanga lyonna nga ali mu Buganda ng'ayogera asajja limba era nga asajja laata ayogera asimba amannyo ng'ayita mu kiibi. Bwetwogerera essaawa zino ng'asinziira ku mutimbagano gwe ogwa Twitter oba gwa X yagambye bw'ati. Mujjukire bw'abadde ng'ayogera nti Buganda erina ensonga si masonga ttaano nazimukubiramu n'ayiika ne Windows. Bwe yabadde mu America yawandiise bw'ati. Yagambye unity is the valued ingredient for development and growth. Many people say that lack of unity is the reason we don't realize the transformation. I opine that justice is the most reliable vehicle for the national unity. There must be justice in allocation of the national resources and extension of opportunities. Uganda 7 key transformation ideas. Kekano wano kati njagala mukalaye bulungi nnyo yavudde ku 5 programs eza Buganda n'aleeta 7 kati mwewunyange eno slogan bagireese mu kibiina kyabwe. Oyo Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga eyo slogan yawe temugyewunyange zze nzo manyi nkuba biri mu bbanga. Oluzungu lwesomero batabudde bannange kandi badire mu mwagala odduulira mayime mwagala byonoonese kansoke mbalagena kano kasimbo kaabwe kako kasimbo kaabwe temwewuunyanga bakozesezza slogan eyo
Slogan yabwe egamba Uganda 7 key transformation ideas. Charles Peter Mayiga Salonga Molengeja wasanya. Kati avudde ku nsonga semasonga 5 eza Buganda kati yagenze ku nsonga 7 ezaki kamba somero wano ati mwagala luzungu lwa mululu mwagala kandi basomere bulungi nnyo. Charles Peter Mayiga at CPA Mayiga. Unity is the value integrate for the development and growth. Many people say that lack of unity is the reason we don't realize transformation. I opine that justice is the most reliable vehicle for the national unity. There must be justice in all allocation of the national resources and extension of opportunities. Uganda 7 key transformation ideas. So, buli kyebakola kyonna nkitambulirako. Bwekatagira mugenda bire ebintu birolera nga bivuddeyo. Bano mbatambulira mu bigere mu ngatto ono ebalaga. Kati semasonga 5 eza Uganda yakola ki? Eza Buganda yazivuddeko kati atandise kola ki? Atandise kuleeta idea ebyekisiru. Oza mutegedde bulungi nnyo. Kati bwe tuvaawo katudde ku kigambo kino mu kitegere nakyo kubanga saakinyukiza bulungi. Njala mutegeera. Mu dakiika zino 13 zisigaddeyo kakisomese mu kitegere bulungi nnyo. Museveni yajja mu Uganda nga refugee ku myaka emito. Bwatyo ne nnyina ne bafuna obudamu. Naye bwagenda asomokamu Obote yayagala okuteekawo abakessi naye nga si bada Uganda. Mwe mwajjira bano bamaama amabazi basama okuteesa ba Kayindo Tafire bani bonna ne Museveni bwe yajja ofukana kufuuka ne batukola kufuuka abakessi n'asoma obukessi n'abukuuka n'asomeramu ne system ya divide and rule. Kyovula ati Museveni tasobola kulaakulanya Uganda sente ze kyasinga okumanya mu bulamu bwe bakiyita divide and rule. Bawulemu obafuge. Kino akikoze naye eddagala ekirwanyisa ngenda dibabuulira. Asinga kumanya ebintu ebi spying ne divide and ebya development tabimanyi. Yensonga lwaki mu Uganda yensi esinga bambega abayitirivu mu nsi yonna. For the first time, let me confirm this. Uganda as a country, under the dictatorship of Museveni, he owns the largest number of spy networks across the world. Whenever he gets to know that this country has invited Ugandans, he makes sure that he deploys spies in those countries. And they are on payroll from the taxpayers' money. Oyo go bayita Museveni. Kati mu system ya divide and bachi banyonyodde divide kitegeza kubaawula mululu kitegeza bafuge. Mu system ya divide and rule eno n'omuzungu agikozesa nnyo kubanga akimanyi bobanga oyina kye buyita abantu okwegattiramu kye bayita unity tojja kusobola kufuga bantu bano singa bafuna one cause common cause oba ogenze okubalabira kuba ekyekololabirako. Abavubuka okuva ku myaka 16 okutuuka ku myaka 3 mu ggwanga erya Bungereza nga bakulembeddwamu genozi babadde ne kye tuyita geno cause ne bafuna unity nga tebawudde musime bakyukuyu simanyi baki nga balina cause egi ne bafuna unity ne basooka batwala luto nga nabugisimu fumbize. Ekyo Museveni kyatayagala. Kati Museveni akimanyi under his system of divide and rule nga fighting kye bayita unity obwegasi. Kino akikoledde eddala ebbanga ddene ng'akuleetinga divisions within the country and outside the country. Takikoze mu Uganda mokka. Mu East ne Central Africa amongst the leaders of those countries abakuleetinzemu divisions. Ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo. Mu State House yennyini mu refugee camp mulimu divisions amongst the staffs. Buli omu ayogerera mu n'amafuukule the end of the day balina kureportinga wuwe ne bafuna mistrust obutakwatagana oba obutesigangana ye yasigala yafuna information ng'omuntu mu State House kino mwekiri.
tugenze mu his first family mu family yenyini mulimu divide and rule ne mistrust kitegeeza era still asigala funa information within his families nibo funa kirozo kyokwagala muwamba muyomba mu katono buli munga ayogere byamabi abafuna under his ministry oba administration of ministers permanent secretary takwatagana ministry takata minister taina ya mwa orders ate driver wa minister orders na creating divisions amanga ministries ne ministers na sigalanga yali ku top parliament nayo najikola bwatu erimu divisions ate kiri mu parliament kitokota sekisanikire ekyo nazo mukitegedde tugenze mu ba RDCs bano ba RDC abamu tebemanyi bekuba ne balwane ku mikolo buli omunga ganze ni n'obuyinza ne kitekisigala nti ye yalina okusalawo nga ye Museveni ata yawaba RDC ama tugenze mu maaso among the security organs under the spy network omuli chieftains of military intelligence CMI omuli internal security organization omuli crime intelligence division UPDF SFC muno mulimu divisions eziri muno takatono CMI bewalagana ne ISO yawagana CID yawagana UPDF yawagana ne SFC bonna ye olwateka enjawukana mu bantu bano afuna information nga bwajagala nasigala nga chief controller bintu bino tugenze maaso cultural institutions remember history says that Buganda Bunyoro Toro Ankore Busoga and other cultural leaders across Uganda they were once friends nga bali ba mikwano Museveni wajja wabanyankolo Mugabe na mutwalaganya tatekalinnye yabula tachamanyi yali owabo Nyoro takwatagana wa Buganda owabuganda takwatagana wa Bukonjo wabukonjo takwatagana wa Toro wabusoka bonna bali yachokanga previous obaje muvudde ko isoka bali kitowe ngirabe ekyali abali n'emmere bakole abakati yatekawo confusion yovula de watola bele bamuchunya telyayogera wabonyora bamuchunya tayogera wabugane bamuchunya telyayogera buli omwa nabatekawo uncomfortable buli omu ta trusting munne buli omwa ina kola kitwalamu buli omu abilivingira mu Museveni ng'omuntu tugenze maaso kyakalicho institution kibategezeza mwakira bambasubuzi wano recently ba traders yeba creating mu divisions nga mulimu abewakanya mulimu abewagira mulimu abebega walone yasigala ku meeting ase Museveni yagala musinkana bwomu ubinategera ko yamugamba ndize sola kuva mu kubandi mu Rwanda munno sasa yali yakikiridde ekyabasubuzi nakyo nekikoma bali uli omwa kya munne meeting muzira ku TikTok bano beyogerera bino bali beyogerera bino bano be Museveni ye jaba akola ye kyaba yagala kituta divide and rule tugenze maaso ekiri ba politician kitokota sikisane kire ekyo ne bisikyogera ko mu kimanyi bulungi nnyo ekiri ba politician or political parties kyeyogera mu kimanyi bulungi nnyo Besigye enkyayogera kiri lera ayogera kino ono bonna buli jema ayogera kino ayogera kiri nawuliddeko kabuleta omuto omwetolovu nga beringi ya tulakita nkubuulira muganda wange mu byoyogera toddamu n'osinikira ebinnyo ku Kyagulanyi ne National Platform and People Power lya sentezo nja kusimula okuva wansi ku bigere nkutuuka webaerera mu sports n'okuva ku TV okuyingira politics kabuleta kano bakakusaliremu vuga ekibiina kye kyabali b'enguzi ng'okiyita political party va ku Kyagulanyi twagala otubule your main area of concern oyagala kujjako Museveni oba you are fighting Kyagulanyi open njagala okyogere nje nkutandikeko from A to Z mpaka nga nkutusize wammwe ulungi gweje weyitamba oli Munyoro nja kuzayo kubanga gwe ne Kabushenga na mama ababazi mbamanyi bwenti nja kutambulira ko kwego muto mweto lukunga beringiza tulakita nkuje okube kumeza n'ensejja kutya kwe kabuleta nakudde osesema nga we bajjagala simanyi olinga ngaliddemu ngoliddeko ebinzaali ninyura kono obusera buno obusimanyi obuludde mu firiji kabuleta wegendereze your area of concern erina kubeera kulwana Museveni so si Kyagulanyi no Kyagulanyi target ye Museveni ne buli ajja ate mu mulwanyisa Kyagulanyi what the hell is going on here kabuleta obokubira obukalu nobanga capsules ya Picrox ne wefundikira
no yimpola ng'ekidomola kya bidika ekiweddemu butto nga kyefundikidde mubaddemu pressure nyingi gwe musajja gwe weegendereze nekyo ekiwala kikulinga ng'olujja lw'essabo gwe kabuleeta gwe tujja kukuba bukubi na miggo gwe nkubuulidde nebya politics nabyo bibabuulidde oba politicians oba political party nabyo kyo nkibabuulidde kati nga nfundikira mbasomedde division gyeyatadde mu Buganda mukyagala okukola Ssaabasajja Kabaka David Wassajja Mayiga n'abawiiki Sala Kafuuti abataka abasoiro abalangira n'abambejja buli omu tawuliziganya munne buli alabako munne ayagala muyoola bafunguko obukanzu mu system ya Museveni akulietinga mistrust kubanga amanyi the moment abaganda bayulayitinga tena kyagenda sobola kukola kati abataka abasoira bali na Biblia bali abali kati twajja ne abazzukulu tugenda bagamba tutya tuli wali na Namibia tuli mu kulya ne fenga abasoira abajja tugenda gamba tutya abazzukulu naku ziweddekeza abazzukulu tugenda bagamba bati nabosa naye asirisi abaluzu basuulamu batuuse ni Museveni abawandikira ebbaluwa tebabakiza kulaba kabaka ate nga yabasindisi Wasajja agamba takkiriza muntu yena kulaba muntu yagenzi kulaba kabaka kubanga ye custodian n'abataka bagenzi tabamanyisiye ward authorization kati ate oyego bayita yoseri kati kanfundikiriza kino mu dakiika 2 mu system ya divide and rule ebolekedde mugire bulungi ne bloggers abekyukakyuka. Our main target is Museveni, not individual. Buli bloga gwola banga alumba bloga muno wa national platform nga gwayogera ko tamugeranga ko tobuuza under the system of divide and rule bo bate bakikola. Buli omwa akozesa mutwego, buli omwa akozesa data we, buli omwa akozesa information gyagijje ne desire ye. Kati wosanga omuntu nga avudde ku Museveni oba ku bakozi ba Museveni n'alumba bloga munne system divide and rule baweeri. Nkoze video sizimanyi bulungi sikwatanga mu video ya bloga no mu national platform gati wakoze kibi wakoze ndo kubanga buli omu yamanyi ja information ne akozesa buli bloga gola banga ali parallel alumba bloga munne tobuuza system divide and rule. Buli alina kozesa omutwego kyoyagala emmundu zize ku Museveni siku bloga munno kubanga sigwa mugulira data sigwa mbule byokwogera ate sigwa mulisa sigwa munywesa. Fenna main target ya fia kujako Museveni nga to protecting a president. The moment you see any blogger nga attacking a blogger munne tobuuzani. Tobuuza. Don't ask. Our main target is Museveni. Bujake mu nozitunza opponent nozitunza komuledi wo kitegeeza nti gwokolera abo mukyusize mu dokata okolera Museveni kubanga yagala divide and rule. Fete twagala divide and rule. Nze nkoze video sizimayina bungi wali owuliddemu nga komedi wakoze video eno mbi nnyo wayogedde bwoti wali batayogera no kubanga sifuga mutwego tu sinze nkuliisa sinze nkugulira data sinze your source of information mujja munneegendereze bukyangambira mu struggle bwensenga comrade nga afunye information related kunze I seize that information nenkola information endala. That is me. Kwa information etambula different areas and angles. That is nze mwensanga information nga gundi yajogeddeko emisana ngolode nemba nagifunyeeko. I seize that information nenkola information endala. Obutalwana obutagatya mumukozesa source no kuba tulina different sources. That is me. Sikwata mu video ya muntu gundi wayogedde kino wakoze kiri no a big no. One respecting aba comrade banango budde bamala data gubamala sente zaabwe na buli kimu nebo ova ku mulemu tandika okulumba ku muledi mune kiba kitegeeza nti goli mu system ya Museveni gye mbasomesa kyo gye mutegedde olwaleero. Ate nze siridda mu blog na wankyukakyuka no era ojja fiira mu firimu yo mpaka nga public kutegedde gwani. As simple as that. Kubanga nze main target yange yakulwanyisa Museveni n'abamukolera n'abantu be. As simple as that. Ebisigadde oyo total nonsense
mukka gwa kabuyonjo nkiddamu main target yange kulwanyisa Museveni protectinga Kyagulanyi ebisigadde total nonsense mukka gwa nyuma kitegedde bulungi jo mukama bakumira tusikane ku lwako lw'Essande Bulange Mmengo video wedde mbali kubeerako